Well, ebyobufuzi ebirimu okuyega abalonzi nga weyambisa enkola eya luggi ku luggi oba ya nkola eya doa to doa, mulimu abakuba enkuŋŋaana, mulimu n'abazikubira ku mitimbagano mwattu bye bitwoleka era bitulaba mu kalulu aka 2026-2031. Ekisanja kino ekirabika okuba nga kirimu abavuganya abayitirivu obungi. Olaba ekifo ekimu bwe kiba nga kivuganyizibwako abantu 16 oba basukka mu 2, kabonero akenkunalakoleka nti nno waliwo ennyonta okwagala okukulembera, okwagala okubeera omunnabyabufuzi oba omuweereza eri abantu. Ekimu ku ebyo ekitundu ekya Kampala Central nga kigambibwa okuba nti kuliko abantu abavuganyiza ddala basoba ne mu 10, kubanga ekifo kino kirimu mubaka Muhammad Nsereko ng'akiikidde Kampala Central mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, ate nga ku mulundi guno teyasazeewo okukomawo okuvuganya mu lwokaano, yabadde alubirira okubeera mu ku abavuganya ku ntebe y'obwa president. Naye bwe tugamba nti nno mulimu ab'ekibiina kya National States Movement balina Jatimisa Kabanda, ekibiina kya FDC kina Farouk Minawa, waliwo aba independent abawerako ddala muri Suzan Kushaba, aba kibiina kya Democratic Front balina Aida Nakuya, tulina Moses Muhanji mumanyi musajja munnabyabizannyo ali ku independent, tulina Ronald Kiwuwa naye ali ku independent, tulina mu Idi Tamale naye alina akabonero abekaba nga sikatooke. Mulimu n'abalala bangi abavuganya mu lwokaano luno, mulimu n'atuwera n'abalala bangi nnyo. Abo nno bwe tulonze bwe tugenda okuba nga tukuganya nabo ebirowoozo olunaku olwaleero, tukimanyi nti oli mu ggandaalo awo mu ddiiro lyo osobodde okubeera nga ate okyali naffe ku Spark TV kye tuyita Bitebye, naye ng'osiibye otya era wasuze otya okusinziira wonna w'otulabira. Nze Kefas Mayumba netera okubeera nga nkutwala mu maaso mu pulogulaamu yaffe eno Bitebye. Tuli bamukisa okuba nga tuli ne Moses Muhanji, omu ku abavuganya ku ntebe y'obwa MP Kampala Central, ate nga mumanyi mu byamizannyo, kansabe abalamuseeko abalabi ba Spark TV. Abalabi ba Spark TV mwena mbalamusiza, amannya nze Moses Muhanji, ate nga ndi president wa Uganda Boxing Federation, naye ate nga ndi candidate kuba MP Kampala Central, ate nga nina essuubi ddene nnyo nti zagenda okubeera MP addako owa Kampala Central. Bewaawo. Atwegatiddwako Edi Tamale nga naye yesimbyewo ku kifo ky'omubaka n'akiikirira bannakibuga amasekati mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ku bwa independent. Buuza ku Labour Spark TV. Abalabi ba Spark TV mwena erinnya nze Waswa Edi Tamale nga nesimbye ku kifo ky'omubaka wa Parliament Kampala Central Division, era nga wenna bategeeza mbu Kampala yeetaaga bavubuka abalina embavu okulaba nga tununula okuva mu buwambe bwalimu. Ekibuga ekyaffe kyesimise naffe tubeere nga tweyagalira mu ggwanga lyaffe neyanza nnyo omukisa guno ku mpeerero. Ronald Kiwuwa naye yesimbyewo bannamunigina ayagala kubeera mubaka anakiikira amasekati ga Kampala mu Parliament egenda okubeera omulundi gwe 12. Sabo tusanyuse okuba naawe ku Bitebye, abuuza ku Labour Spark TV. Aha, ndi landlord. Sebo neyanza omusoompeereddwa na nzijasooka okwebaza management ya Spark TV okutuwanga omukisa okubaako byetutebye eri eggwanga erinnya nga bw'olyogedde Kiwuwa Ronald ali musajja musuubuzi ssebo mu Kampala mu hardware Market Street. Kampala nno ngikoleddemu obusuubuzi kati nina myaka 20 so Kampala ngitunuulidde ebbanga wesanga nga buli kumpi mulimu okukolebwa guli connected ku busuubuzi. Era ensonga lwaki omulundi guno oluvannyuma lw'okugitunuulira n'ebizibu byeyina nga Kiwuwa ngitegeera nnyo, ate omulimu ogusinga okukolebwamu simanyi okimanyi nti bagiyita CBD, Central Business District. Era ensonga lwaki tinagambye nga wotayinza twala mulimi kukiikirira beebuvuma abavubi kuba baba tasobola kumanya mirimu gikolaki gikolebwamu na bizibu byayo. Kati ne CBD tasobola giwa omuntu atali musuubuzi wange. Tweyanzike. Basobole banyaba abalabi ba Bitebye enyongera okubategeeza nti abesimbyewo ku kifo kino bawerera ddala abasukka mu 10, naye nga tetusobola kubeera nabo mu studio omulundi gumu, wabula bonna twabadde omwaganya okusobola okujja okubeera mu kabiikano k'ebirowoozo kano kukubaganya ebirowoozo ku nteekateeka gye balina n'ebiki bye balowooza ebisaanidde okubeera nga biva bikolebwa ku lwa banna Kampala Central. Naye bano be bakkiriza era ne basuubiza okubaawo nga betuli nabo. Tusuubira okwegatibwako oboolyawo
Abraham Luzzi omu ku abo abeesimbyewo ku kifo kyekimu naye nga tannaba kubeera ng'atuuka wabula tekitugaana wadde okutulobera okugenda mu maaso ne bitugenda okubaganyizibwako tukubaganya ebirowoozo ku byobufuzi ebyobukulembeze n'empeereza mu Kampala Central era nga twebuuza ani agwanidde okukiikirira Kampala Central mu Palamenti. Ngenda kuwa buli omu entandikwa ya ddakiika 5 atubulire lwaki ye mutuufu oba yakira ku banne okukiikirira Kampala Central mu Palamenti. Tandise ne Moses Muhanji. Well, neyanziza nnyo eddakiika 5 nakulwaki ndowooza nti nze gwanina okukiikirira abana Kampala Central. Kisooka kya byonna nze naliko kansula myaka 10 nga ndi mu Central Division. Kitegeeza nti nina experience nene nnyo mu local government. Ekyokubiri nti nze ndi sportsman, mbadde nnyo ne basipoti mupiira bikonde bonna tintegeera issues zaabwe era ndowooza tewali muntu asobola kubakiikirira more than me. Ensonga ey'okusatu nti ndi businessman, ndi mu business ya hardware, ndi mu business ya music, ndi mu business ya sports, real estate, ndi mu bintu bingi nnyo. Kitegeeza nti n'abasuubuzi era ebibanyigiriza nabyo mbitegeera bulungi nnyo. Ensonga ey'okuna nti ndi muyivu, nasoma amateeka, nensoma okubalirira, nensoma music, kwegamba nti ndi extremely knowledgeable ku nsonga ezisinga obungi era ndowooza nti ne mu parliament mbanja ku representinga bulungi nnyo. Ensonga ey'okutaano nti kano nabadde mpadde omukisa nkulidde Kamwocha mu ghetto n'empanga lya Kololo Mbagagga nti n'ebizibu ebinyigiriza omwana wa ghetto mbimanyi ate n'omugaga naye mbimanyi. So n'olwekyo nti experience ezo zonna bw'ozigatta awamu ziba zimpa omukisa okuba nti ndi muteeketeeke ekimala okuba nga nsobola okukiikirira abana Kampala Central. So n'olwekyo ndowooza nti bw'okomparinga profile yange ne profile y'abantu betuvuganya nabo ndowooza nti ndi a bit more suitable okukiikirira abana Kampala Central. Wow. Senayogedde 5 naye nga zibadde zirina kuba 3 kya mukisa mulungi nti Moses Muhanji akozeseza bulungi eddakiika ze. Tuli wa Idi Tamale omulongo wasa. Nyanzo mukisa okumpereddwa tinze kinkizo kyendina kisookera ddala ndi Munnayuganda. Abantu abasinga obungi kibeerabira nti obuvunaanyizibwa nga gwe munnansi kwe kulaba nga onunula eggwanga lyo okubeera nga litambulira mu nfuga ey'amateeka nga buli omu yeetaayiza mu ggwanga lye ne mu mirembe. N'olwekyo ensonga zimu enkulu ezanjjayo okulaba nga nkolaki neetaba mu lwokaano luno. Ensonga endala enkulu ndi musajja muyivu ndi munnamateeka nti buli kimu n'endala enkola ekwasaganya palamenti kuba kubaga mateeka okulaba nga eggwanga lyaffe litambula ku mateeka amalungi. Amateeka mangi gakoleddwa naye tegakola, tegali into implementation. N'olwekyo nga munnamateeka okuvaayo okulaba nga buli sector ebeera protected bulungi nga etambuza obuki obuweereza. Ensonga endala enkizo nze gye ntunuulira ti maze ebbanga ddene nga ndi bannakampala nga mbayitamu okusomozebwa kwabwe kumanyi manyi buli muluka ekiguluma nabutya oba kikwasaganya tinga munnamateeka bw'otunuulira embeera ekwatibwamu emirimu olunaku olwaleero ekwennyamiza. N'olwekyo ntunuulidde nnyo okulaba nga ntumbula embeera ya buli muntu naye nga tuyita mu mbeera ey'amateeka. Nyoba bategeeza Abannayuganda mwenna abatulaba nti enkola ey'emivuyo tekyaliwo. Twagala nnyo rule of law and democracy. Tugikoze tutya tosobola kuteeka mateeka mu nkola ng'oli wabweru wa palamenti. Olina okujja n'okiikirira abantu bo n'otuusa ebirowoozo ebirungi. Njagala bategeeza nti ndi bwa mukisa manifesto yange ennungi gye nabanjulira nga ntandika gavumenti yagikoppa yagisiima nabagamba ebimu ku byali ebikulu mu manifesto yange kwe kulaba nga ntumbula embeera z'abakadde okulaba nga nabo beenyumiriza mu ggwanga lyabwe. Era bwe naliiko ku mutimbagano ogumu RedGM ennaku z'omwezi zaali 14 omwezi ogw'ekkumi nenjogera ensonga bbiri zensinga okwagala okukyusa abakadde. Neŋŋamba emyaka gye babaliramu omukadde gikendezebwe give ku myaka 8 gijje ku 65. N'ekira ensako yaabwe ekoleki eyongezebwe. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'e11 gavumenti ng'eyita mu minisita w'abakadde Honorable Gidudu yaapuluvinga n'agamba mu budget eddako 2026-2027 abakadde bagenda kwongezebwa ensako.
ekyokubiri kyagamba emyaka gyakkiriziddwa ne gijjuba ku 8 ne gidda ku 6 mu 5 kyentegeeza bannayuganda zinatandise dda okukola obubwenza bwange bwakoze ki bwatandise dda eyo yali idea yange era kiri mu manifesto yange watya bulungi nnyo nekyo gavumenti bweba etandise okukola mu ebyo ebiri mu manifesto yange nze ntegeeza era ndi mukakkamu era ndi mwesiimu nti obuweereza bwange bwatandise dda dakika ziweddeko mwami Tamale okyali naffe program bitebye wano ku Spark TV nyongera okwebaza okuba nga tukyatambula ffena tulina abo abavuganya oba abegwanyiza okubeera oba abanakiikira palamenti emulundi gwe 12 nga bakiikira ekitundu ekya Kampala Central mu lukiiko lw'eggwanga okulu. Kampala Central zizimu constituencies eziri mu district e Kampala nti Kampala nga district erimu eggombola 5 ate nga buli ggombolola erimu okukiikirirwa abantu babiri bwetulina Nakawa erina Nakawa East West, bwetulira Kawempe erina South ne North, bwetulira Makindye erina East ne West, bwetunuulira Lubaga erina North ne South, kati yo Central nebeeranga naye erina omubaka abeera akiikirira. Mu studios be bamu ku bo bwe tulina abagenda okubeera nga bakubaganya ebirezo. Muhanji Moses nga munnabyamizannyo otegeeza nti waliko omukulembeze mu kanso ezimu ku ezo eziri mu kibuga Kampala ekimu ku ekyo kikuwa enkizo balala naye biki bye basobola okutunuulira wabeerera kansala ne bagamba omusajja oyo yabeerera mu kanso waliwo kino na kino ekiyinza okugamba nti biwaggusa bayinza okugamba nti basinzira okwo naawe oyinza okuba nga ogamba nti kino nakikola kyanjawulo okubeera mu kanso n'oyitamu buyisi ate era kirala okubeera mu kanso n'obaako kyotuukiriza. Yes, ekisinga okuba ekikulu kusooka kumanya omulimu gwa kansala gwaki. So nze nabeera kansala omulimu gwali gwa kukiikirira abantu be nali nkiikirira mu kanso okuba nga tutuusa endowooza zaabwe tubateeseza tubasakira kyetwakola obulungi era nagenda okumaliriza ekisanja kyange nga siina na muntu anvuganyiza era nakireka buli sinagamba kati awo maze okukolawo kangende kustepa eddako naye ebintu ebimu byendusobola okukozako ebiriki ku inspiring ogenda okumalako ekisanja nga tewala kuvuganyiza kyotegeeza nabeeranga n'opposite ebisanja byenakulemberanga ndi kansala netusobola okuba nga tuinspiringa abaana abato era nze nze omu ku generation ezatandikawo youth politics okuba nga bayingira mu mainstream politics kamusi ekyo nali ku university naye netuinspiringa abavubuka abaana abato kati nga ba Aida Nakuyabo nze naba-identifyinga ngambo ingire politics kali kana katonga kabeereyo mu constituency zange so n'olwekyo nti tuzze tu inspiring abaana abato then ekyokubiri effective representation abantu okubakiikirira ne tubanga mu kiseera ekyo bali bakyagiyita KCC nafuka KCCA era ebimu ku bye twadilinganga nabyo kusensitizing abantu misolo vali eriwa enguudo zikoleddwa zitya so council abako ne limitation wakoba then of course general council naye ne bako byekolanga council of course ne senkulu abeera meya mu kiseera ekyo meya waffe yali Godfrey Nyakana so kusaide yange ndowooza na performinga bulungi nnyo naye omuntu atuuka ekiseera ng'olina okuevolvinga nga ndaba sikyali level ya councilor era nemba nga nkomye nemba nga neyongeddeyo ku steps ate endala mu bulamu so video ovudde nojja so gye naveeyo nenyingira mu boxing kandi president wa boxing era tuweereza ggwanga every single day tuba n'abaana ba ghetto family zaabwe baganda baabwe because box omu bw'aba alina kyawangudde alina engeri gye multiplyinga nekiyamba abantu bangi nnyo so service tukyagirimu naye twete tuli mu politics akuba nti right now time etuuse nga waliwo season ey'okulonda ate ng'ekifo kikalu kiri vacant ng'ate tulowooza tufunye experience nene nnyo mu jjani yaffe ey'obulamu gye tusobola ate okugatta ku palamenti y'eggwanga okukyusa obulamu bwa bannakampala n'eggwanga okutwaliza awamu. Right. Idi Tamale Waswa oyogedde ku nsonga ya rule of law. Rule of law eno abantu bano abali wansi bagifiiringa bata era baganyuleeta kubanga waliwo okubanga tukiwulira nga kyogerwa nefuuka ng'eŋŋombo naye nga wansi eno era services abantu tebazifiiringa era tebazifuna era nga tebaziwulira ogenda kusobozesa otya okuba nti mu bukulembeze bwo nga MP rule of law erabikira ne mu bintu ebyenjawulo eno ku grassroot ekisookera ddala nakutegeezaako ebbanga eriyise ndudde ebbanga nga nkola sensitization abantu mu bannakampala naddala abavubuka nga mbategeeza obuvunaanyizibwa bwabwe eri eggwanga kabe ba booda kati bagamba mob justice si nnungi oli waaba akozesa omusango temumukola ki temumukuba
ekyo kituyambyeko okulaba nga tufuna discipline mu bavubuka mu bantu ab'enjawulo. Naliko omuluka gwaffe ogw'Kamwokya eri wansi ku Kisenyi nagamba abavubuka banzizaamu amaanyi ng'omutuukako ng'amanyi obuvunaanyizibwa bwe. Kitegeeza ki buli bwe tugenda kuba nesimateeka akyogerako kikyotegeeza nti omutuukako ng'amanyi obuvunaanyizibwa bwe kikyotegeeza omu yaŋŋamba tunaffe twagala okulaba nga twetaba mu bya enkulaakulana ne mubuuza otya munaku no kasasi tusobola omukola ki omumwesombera ne mugamba naye ng'abalala ayinza okuba nga mulimu gwaki gwa bukyafu abantu banjawulo bayinza okukola ki. So abantu abo bakumaakuma ng'obategeeza buno buvunaanyizibwa bwo lino ddembe lyo tolina kusukka wano kikulu nnyo kubanga bano betuweereza. Buli wooweereza omuntu nga mutegeevu ne bw'omutuukako aba ategeera byokola ki byomutegeeza. Era ebbanga lyonna mbadde mbategeeza obuvunaanyizibwa bwabwe ne rights zaabwe of which bakikoze ki bakitegeera. Kakitegeeza ki nti bwe ŋŋenda mu palamenti nga bansaasidde ne bansindikayo mu palamenti nentuusa obuvunaanyizibwa obwo ne tubagana amateeka butya bwe bayinza okuyambibwa ate nenzizayo era ne mbategeeza lino etteeka bweyitiri erijja naye ligenda bayamba bwe bati nkukakasa obumenyi bw'amateeka bugenda kubanga bukendedde mu Kampala kubanga abavubuka ffe abasinga obungi ate abavubuka wotabakumaakuma bwe butabanguko. N'olwekyo enkola eya rule of law tekikoma kubeera nga wabaga amateeka n'okutegeeza bano be mugenda okukulembera n'amateeka gano ge gagenda okukwatibwako okugategeera. Naye ekyo kiyita mu sensitization batuukamu ng'obakola ki ng'obategeeza. Ogwo omulimu sofa ng'okoze era gwe njagala okugenda mu maaso n'okukola. Omuwendo gw'abannakibuga ogumanyi bwe gwenkana bw'ogamba okuba nga ogenda kubatuukangamu okuba sensitizinga nga bw'ogambye. Nakutegeeza maze ebbanga emyaka 7 nga mbayitamu. Tugenda bayita mu lukuŋŋaana wamu ogenda mu luka ku luka kyalo ku kyalo nga bw'obategeeza era nga enkola weekoze ki weebadde ssebo. Ronald Kiwuuwa nkulaba otaddeko akamwenyumwenyu engeri Muhanji ne Itamale gye bannyonnyola naye naawe mulungule kikyo. Oyogedde ku nsonga ez'enjawulo naye mu preamble wategeeza nti ekibuga kyetaaga musuubuzi kubanga being the central business district oba kakiikirira yandibadde omusuubuzi. Nkulaba ng'olayira okuva mu Gwokutaano awo oyingidde paalamenti ennaku z'ekikumi ng'omusuubuzi. Kiki kyogenda okufuba okulaba nga kibagibwa in the interest of city traders? Ku lisi level buli omayinira kika 2 okusooka wabadde obuuza abakulu lwaki balowooza nti bebatuufu okukiikirira Kampala. Lwaki Kiwuuwa okusooka ndowooza nti nze mutuufu? Kiwuuwa ndi musajja musuubuzi aludde mu Kampala ate obusuubuzi obwange buli physical si bwakwogerera nti ne hardware zange ozisanga wakola ki wewali nti kabube problems oba activities zetubaddemu basuubuzi babano babakutte bafunye ebizibu ebiti mbaddewo nabo ekitegeeza nti ndi physical mu busuubuzi si bwakunyumyako bunyumya. Ekirala ndi musajja muyivu bulungi manyi oluusi mwanya omanga abasuubuzi nti abo tebakola ki sebo nina ediguli 2 esooka mu Kyambogo University then my master degree mu Yangonam University South Korea. So ekyo kyokka kimmala okubeera nga ndi overqualified okubeera mu Parliament ekyo kiikirira abantu bano. Lwaki ngamba nti Kiwuuwa nsanga weesanga nti ekisanja kino kituli mu kumalako tiyagasa ali mu kibuga si wa byabufuzi tiyagasa ali mu kibuga wa bizibu by'abasuubuzi. Obadde obiwulira Nasaroodi ng'oli munnamawulire wabaddewo tiyagasa. Energy Center wabaddewo tiyagasa. Wansi mu Nabugabo wabaddeyo tiyagasa. Wawulira ne bakulu baffe abakasiita kuba nze neegattira mu kibiina kya kasiita kati myaka 12 ndi mu kasiita nga si bya bufuzi wabula bya busuubuzi nga buli we tugezaako okugyayo eddoboozi lyaffe ku bitunyigiriza ekiddirira kiba tiyagasa. Lwaki Kampala alimu those social analysts nti lwakuba obusuubuzi tebuteredde tebuyina abwogerera mutuufu akoona ku nsonga zaabwo ya nti kati weesanga nti tupangisa ebizimbe n'osasula amazzi agasiimuula ekizimbe ate ng'ekizimbe ky'osiimuula kyannannyini oyo mazzi
buba bwenkanya tebuba bwenkanya tubeera mu mataala tupangisa amaduuka nosanga edduuka lirimu amataala 3 ng'amasannyalaze bakukyajinga emitwalo 45 bino byenjogera biri ku likodi biri mu basuubuzi bange bannange nti Kampala olw'okuba nti busuubuzi bwe bugikonnekitinze nti n'omwana ow'ekigaali alya ku busuubuzi n'omwana owa booda alya ku busuubuzi n'omwetiso ow'omu ghetto abatikkula konteyina z'abantu alya ku busuubuzi singa tetusooke kutereeza mulimu gwa busuubuzi Kampala tagenda kutereera kuba buli ajjamu ajja kufuna kyakulya okuva kuki ku busuubuzi obwo so tulina akalulu ke tugendamu sika kulonda mubaka wa palamenti wabula kutereeza mulimu oguliisa abajja mu Kampala nakigambye nga tutandika nti bw'oba onoonya kutunga lugoye onoonya wa kyalaani si bwe kiri bw'oba onoonya kusomesa mwana ogenda wamuki wamusomesa bw'oba oyagala okukiikirira Central Business Community olina kunoonya muki musuubuzi kuba yategeera lwaki buli constituency efuna omubaka owaayo ne tutagamba nti tufunye ababaka abali geno oba abakola batya nti buli constituency esaana okgendamu ate ne pate zaffe zezimu gibe ebizibu byezikola esaana okgendamu omuntu oyo era kiikaziweddeyo ategeera ebizibu ebiri mu kintu ekyo webale nnyo webaddala nkomewo wa Mwami Muhanji munabyamizannyo kati ng'ate agenda kwongera okufuuka munabyabufuzi owabadde munabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo Moses Muhanji oli ayinza okugamba nti gone are the days we twabeeranga nga mu mawulire ag'ebyemizannyo gasinga nnyo mu bya bikonde ebiseera twabeera ne ba Abdul Tebazaala ba Jackson Asiku katusinga balaba nnyo eno mu misinde abaleetera Glory Uganda naye oyingidde parliament iraba nga oyidde parliament ogenda kukola bw'otya okulaba nti buli sports field naddala ebikonde bireka okuba nga kati simanyi oba ntalo za mu bibiina byammwe oba ki naye kubanga kati biringa ebiri kukikkirira bw'ogeraganya ne byali emyaka ngaafe twasomeranga buseera owulira emidaala gye tuleete wano egya gold za zaabu feeza n'ebyekikomo nga kiva mu bakulu ba bikonde kati tekyaliwo kisinga wulirwa eno mu b'emizannyo mpiira oba ne misinde bw'oyingira palamenti ogenda kukola okyokulaba ng'ozza engulu ekitiibwa ky'ebyemizannyo eddala omuzannyo gw'ebikonde ng'omubaka ate abaddemu. Yes, era ngenda kutandikira ku nsonga ya mukwano gwaffe honorable nti Kampala ono obeera omunafuyiza bw'ogamba nti wabasuubuzi bokka kuba Kampala limu collection of bantu bangi mulimu abasuubuzi mulimu ba sportsmen mulimu ba civil servants mulimu abakozi ababulijjo mulimu bashamba boy kwegamba tukunganya ekifaananyi kya Uganda kyonna kyonna kiri wano mu Kampala Central so n'olwekyo ate abantu abona balina obwetaavu beetaaga kakati ne badde ntambula door to door bifo nga Mengo Kisenyi Kamwokya ng'osanga abantu bali mu bwavu obusemberayo ddala abantu tebalina access tebalina infrastructure tebalina mirimu amalwaliro temulimu ddagala nti ebitunyiga bingi nnyo kati okudda ku kibuuzo kye ekyaba sportsmen mwasoba boxer nti era zezimu kusoma kwaki neesimbyewo nti time etuuse nga keeki y'eggwanga bagitematemera mu parliament fena bannayuganda kakeeki kaffe kali mu parliament kiba ne Museveni aba alina kyayagala agenda mu parliament agamba mumpe ssente oba okitegedde ssente ze ziri mu parliament batugjamu omusolo fena ne bazikuŋŋaanya ne zigenda mu parliament naku z'omwezi nga 3 June natanga okutematema ssente ezo kati abantu bonna abali mu sports sector tebafunye kimala bannayuganda abali mu sports kakeeka ako bakwatako kitini nnyo kati kisinzira president ali mu buyinza kati waliwo twayatikiranga ennyo nga twalina Amini president nga yagalanye ebyemizannyo ng'omuntu era ng'alwana nnyo n'agamba kanteekeyo ki ka support kati abatutwala ssaawa zino tebali nnyo mu mizannyo bwe batyo kati kitegeeza nti twetaagawo amaloboozi agategeera sports gatule mu palamenti omwo tulema tutematema keeki y'eggwanga tugambe bannabyamizannyo bali equally important nti balina famire wano balaba future yaabwe beetaaga infrastructure beetaaga competitions beetaaga equipment kati ebyo byonna
tetulina muntu abyogerako mu parliament kyekimu n'abantu bali mu kunyiga abasomesa for example nabo beetaaga omuntu agenda okuboogerera mu parliament omwo abasuubuzi beetaaga omuntu ajja okwogera ku musolo n'engeri guba affectingamu ate nga abitegeera kyona nakugamba ndi nga ntandika mu preamble yange nti mbadde businessman wano nze sikolerangako mirimu gwa gavumenti from day one mbadde muntu wakuyiya mu kibuga so n'olwekyo effective representation ye tutadde mu mbeera gye tulimu absence of it that was and tunaa tuyingidde parliament tujja kuba tukiikirira abantu effectively toyanza Idi Tamale Mulongo Waswa oyogedde ku nsonga ez'enjawulo nga ogamba nti ebimu ku byoyinza okuyita ebiyinza okubeera nga biremeseza okulembeza okubeera nga butuuka mu bantu wakizudde mu kutambulako nti abantu baagala balina obuvunaanyizibwa era babutegeera naye ekyo okibiratinga otya ne services nti baba nga betegeera obuvunaanyizibwa bwabwe services still tebanabazifiiringa kati okibiratinga rule of law ebisanja bingi betuwulidde abakulembeze ba incumbents nga bakulembeza nnyo rule of law ku mitendera gy'enjawulo naye kitranslatinze kita into service delivery kuba ekikulu ekisingawo tibwotunuya Kampala abamu tutunuya Kampala tetugiyingira munda Kampala kyekitundu ekisinga amakulu mu Uganda because it's the capital city wotunuulira Uganda ye part of Africa kati Kampala erina okufaananira ddala mu kkula lyaki lya Africa naye nti mu byensoma Kampala yali badde esinga mu byenguudo Kampala yali badde ekola ki mu byenkulaakulaa byonna n'ebyobujjanjabi Kampala yali badde ekola ki esinga naye bw'otuuka mu Kampala nga district yonna nja kuwa ekyokulabirako nga mulimu eddwaliro ly'abakyala n'abaana limu liri Kawempe kiba kya bulyazaamaanyi nze kye ŋŋamba nti nno Kampala nga ekibuga ekikulu mwe mwali badde musinga services zonna ki ennungi bwe twogera ku by'obujjanjabi mu buli division wabeereyo eddwaliro ery'abakyala n'abaki n'abaana mu buli division wabeereyo n'eddwaliro ery'abalema zikyankwasa ennaku lumu nagendako ekiruddu nga ndi mu layini mulimu omukadde muyi naye nga nange nina omulwadde omuyi nga nalikwatiddwa ekisa omukadde ono asooke akulembere naye nga n'owanga aliko kiki akiri kukiyitira n'olwekyo nti twetaaga enteekateeka eddoboozi eryawamu eddoboozi ery'omubaka ng'ali mulamu agenda okugamba twetaaga eddwaliro ly'abalwadde abakadde twetaaga eddwaliro ly'abalema bino bintu byangu nnyo gavumenti bikola naye tebikoze kubanga abakulembeze abaliyo tebalina buvunaanyizibwa nze Waswa Idi Tamale bwe nvuddeyo okwogera ku nsonga eno twetaaga eddwaliro ery'abakyala n'abaana mu Kampala Central twetaaga eddwaliro ly'abalema mu Kampala Central twetaaga eddwaliro ly'abakadde mu Kampala Central ne mu divisions ki endala n'ebyenjigiriza bitumbulwe mbwe twogera ku Technical Institute mu buli division mu Kampala ekole ki ebeemu Kampala ejjeyo ekifaananyi ekirungi omuntu ave Koboko omuntu ave Masindi nga mwatuuka mu Kampala alaba yekola ki yenyumiriza naye olunaku olwaleero omulwadde gwe bawadde rifaalo okuva eggulu agenda Mulago n'asangayo muki omujjuzo naye yali badde asookera wali Kawempe oba kitegeera omulwadde ava Entebbe teyalisusse mu Lubaga kuba olwedde wali baddewo eddwaliro erisobola okukola ki okumujjanjabira agenda okutuuka e Mulago ng'ensonga ekoze eki bali bagiremereddwa eddakiika ziweddeko mwami Idi byabufuzi byabukulembeze nampeereza mu Kampala Central kekabbinkano k'ebirozo ke tulimu n'abamu ku abo abigwanyiza okubeera ababaka mu lukiiko lw'eggwanga okulu Parliament egenda okubeera omulundi gwa 12 ekisanja 226 paka 231 nakugambye nti basoba mu 10 abavuganya ku kifo kino kimu incumbent nga Muhammad Nsereko ate nga naye abaddeyo nga wa independent naye nga ayinza okuga nti abadde NRM leaning betuli nabo betukubaganye ebirowoozo ngenze wa Ronald Kiwuwa eyeyise omusuubuzi okumala emyaka emingi ng'era agamba nti ekibuga ky'abasuubuzi ate era nga kyetaaga kukiikirirwa musuubuzi Kampala Central in particular being the central business district yeetaaga okukiikirirwa omuntu omusuubuzi mwami Muhangi saagala nkotinge buli ogamba basuubuzi bokka ogenda mwanukula naye ng'okozesa eddakiika ze 2 oyogedde ku social unrests ezibeera mu basuubuzi eziriwo kati waliwo ebibiina bingi ebitaba abasuubuzi tulya olio kasiita tuyinza okugamba nti motherboard eruddewo waliwo neta eno yevudde mu kasiita nga batabuse eya Tadias waliwo generational traders eyakabanda ne wabaawo kata kabanda futa ne wabaawo kata ne wabaawo uteya
Kabanda mumanyi ava mu generation Yes. n'akola futa naye byonna ebibiina tebiyambye basuubuzi bano gwe ng'omubaka wa paalamenti Yes. ogenda kakasa otya nti ebibiina bino kubanga from our investigative journalism wesanga ebibiina bino ate byongedde kutula na kugujula mu basuubuzi ng'omubaka ogenda kukola otya okulaba nga ebibiina bino babikozesa okubaganyula okusinga okubaawulayawula. Kati kansooke nkozesa omukisa guno okuddamu omukulu eyatuuma Kampala CBD teyakola nsobi ogiyita Kampala Central eri Central Business District teyakola ki nsobi naye ate tekitegeeza nti akuba ebikonde kuba nze mbalina abaana bangi ku lubalaza ewange abatikkula abeetikka nga bakubi ba bikonde oli mu dakiika zebbiri zokozesa nti buli muntu ali mu Kampala alya ku buki mwami Muhanji omwami muleka abere bagunjufu nkugamba bwe nti ebitereeza obusuubuzi babiteesezaawa mu parliament mirundi mingi twengejinze revenue Commissioner ba revenue nga batugamba ffe tuteeka mu nkola byebakoze eki byebatuwadde okuvaawa mu parliament ffe tuleeta container zaffe oba wakagisasula ennakawa ne bakugamba ng'ogituusiza ne ku store ne ku dduuka ne bakugamba galawo twagibaze bubi nga bali ku guesswork tutikka container okuva e China n'osasula pivoke China n'otuuka ennakawa ne bagamba wasasudde bifu naye ng'ate abali China gavumenti eno kampani ezitukuba pivoko yaziteekayo konteina yo ne bagiyisaawo paka ku UNBS n'oyongera n'osasula ssente endala okay ebyo byonna emisolo gye tuwa kati essaawa zino engoye mikwano gyange munnabugabo bazisasula mu kiro ndowooza binaasukkawo tugenda sasula mu buli wuzi ekola ki ekola olugoye nze njagala bwe ntuuka mu parliament njagala tubeewo n'etteeka eriraga nti waliwo standardized rates ku bye tusuubula kubanga byensuubula natambudde Kampala ono nga bwensuubula wano ow'ekamwokya asuubula kunza okutundira eyo owa Mwirasweria asuubula kunza okutundira eyo owa nze aleeta wano wakati kitegeeza ki nti singa tutuula wali kweri entebe ekola emisolo n'omuntu w'ekamwokya agenda funamu ffe batukubye emisolo naye ate we bagiteeseza tetukola ki tetuliiwo bino ebibiina byonna byolaba tewali kibiina kye bakkiriza kugenda mu parliament kiba ky'abamemba ba parliament nedda so kitegeeza ki nti this time wali we bateeseza emisolo egitubonyaabonya egitwekalakaasisa we tulina okukola ki okutuula era nkubiriza abasuubuzi abaliyo titebakola era this time tweyanziza eddakiika zo eziweddeyo mwami Muhanji nkomyewo gy'oli wali tubadde tukola submission ku nsonga y'engejjo n'engangamu sports okulabika nga ava kukikkirira adda waggulu naye still on the same note ku nsonga y'ebyemizannyo nga munnabyamizannyo ate omubaka wa parliament ogenda kukola ki okulaba nga ebyemizannyo mu ggwanga lyonna si mu Kampala okulaba nga boxing clubs nyingi kubanga ezisinga ziri mu Kampala okulaba nga emizannyo gyonna gisaasaanya ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bijettanira ng'omubaka wa parliament when look at etteeka ly'ebyemizannyo eririwo olaba waaweetaaga okutereeza okulaba nga binogaana bulungi nnyo mu ggwanga lyonna. Ekisinga okuba ekikulu otena tumaze okuyingira parliament ku advocatinga ku increasinga budget ya sports tumala ku increasinga budget eyo kitegeeza tujja kuba n'ebisaawe ebizimbiddwa ebyemizannyo gyonna tujja kuba tusobola okusupportinga ba athletes okugenda mu competitions tujja kuba tusobola okuproviding equipment eri abo abaana bali mu sports saawa zino embeera gye tulimu nti osobola okutambula n'ova eggulu n'ogenda e Kabaale nga tulaba kasaawe ka netball kazimbiddwa Uganda osobola okuva mu east n'ogenda mu west nga tulaba kasaawe ka basketball kitegeeza nti government omulimu gwa government ogusookera ddala ku providinga environment bannayuganda okuthriving tulaba Museveni waba ayogera kugamba n'abawa peace freedom nti byebimu ku bisooka ye environment esooka nti tetuli mu lutalo kati mugende mukola emirimu gyammwe but on top of peace olina okuprovidinga infrastructure environment bakole emirimu gyabwe kati gweweereza wano ku TV bwe tuba tetulina internet tulina amasanyalaze tulina kugenda kukola ki kuweereza so at the end of the day abantu abali mu sports sector ba lacking at that environment
kiba twagateeka eddoboozi mu parliament twogere ku ezo issues naye abantu abanyigirizibwa bali more than abantu abali mu sport sector tulina abantu abanyigirizibwa nga baliyo kati saa zino bugende Mengo yo wansi mu ghetto wansi nga ye kyanoonya nti oyini baba nga mulwadde ng'akayumba kakuta omuliro emmoloka ezikiza omuliro tusobola kutuuka kayumba ako because tewali makubo oba okitegedde. But how is that possible nga single-handedly one ne waggulu eno nga izo kuba ali mu kulemesa kubanga banabyamizannyo mwenna mujjamu enyumiriza mirembe gy'amiini ebyemizannyo byali birungi osuubira nti waggulu banaba nga bwe wali obanga wali watya kinaasoboka ggwe ng'oli mu parliament eno. Anti wuliriza nze ng'omubaka bwe nyingira parliament tuba tuweze ba MP 5 mu 10 okitegedde ogwange gwa convincinga oba MP nti lino lyekkuba ettuufu lyetulina okukwata because abantu abali mu kibuga basigala nga banyigirizibwa omwana ali mu ghetto talina mulimu talina future talina hope kakati bw'otamusolvingira bizibu bye ajja kusanga wano kweni TV akukuba akatafaali ku mutwe. So it's very important abantu abali mu parliament paying attention to the well-being y'abantu abali mu Kampala because oli bw'andaba nga tali bulungi ajja kukusikako essimu. So akati ekibadde kibulamu nti eryo eddoboozi terinatuuka mu parliament. Abantu abayingira mu parliament bano ndi mulimi nvudde Kabale nvudde Gulu bali eyo bali mu politics tebanaba kufiiringa bulamu bwa muntu ali mu kibuga wano bwayitamu abasinga bayitamu buyisi genda okulanga kati saa zino Christmas atuuse olanga bazirinya buli omu akola ki afuluma agenda kati fe abawangayidde wano ne tuba nga tulekeddwa emabega fe tulowooza nti that representation ebadde kyatusumbuwa ojja kumbuuza nti ate bano ba MP ababaddeyo well nze ensobi gye mbakwatamu nti bwe bayingira abasinga batenga kulowooza ku bintu binene tugeze kati bano MP atuuse mu parliament alwanyisa Museveni agende naye erabira nti nze yakulonze oyingire mu parliament zate enjala ennuma sina kyakulya bwe ngenda mu ddoyo tewali ddagala kati bw'olwanda mu macro issues ng'ebino ebiri micro bikyakulemya okukola ki okutereeza ate bino ebiri micro tubitereeza through lobbying kwogera n'abantu kubayiya edakikazo ziweddeko mwami Muhanji. For information parliament gye tubadde nayo mulimu bannabyamizannyo ddala bennyini nga ne mwami Magogo munnabyamizannyo mukukutivu ate nga tulowooza aliraanye nnyo abali mu buyinza Speaker wa Parliament amuliraanye nnyo mu Parliament mulimu bannabyamizannyo bala mulimu mwami Mpindi Bumaali ate nga bali bawagizi ba government eri mu buyinza so simanyi wa mwami Muhanji akimanyi nti Parliament limu bannabyamizannyo bangi naye bo abawera basobodde kutuusa nsonga eyo anti ogaa nti abamu bawakanya government naye ate bano balina mu government so okubeera naye ng'obwongo bwanjawulo nga ne ati amatizo mwami Tamale Waswa nkomyewo gy'oli Banakibuga Kampala Central basubira obuweereza oleka okubanga bo batuukirako ddala butereevu naye ensonga z'abaana bano abaggeto nkuwulira submissions ezisinga obakoonako nnyo recently waliwo eyabasaamu nezisako n'abayiwamu omusente tulowooze nti kyekyali kibulawo emyaka egyo gyonna okulowooza ku baggeto era gwena nteekateeka ki eri abantu abawangalira mu nzigota kyekyobulabe ekisinga okubeera ekyamaanyi mu ggwanga okuleeta omuntu atali muteeketeeke n'omuwa ssente okuddira omukadde ali mu kyalo n'agula ettaka obukadde 50 gwe n'olowooza mbu ekigenda mujja mu bwavu ekisookebwa kuteekateeka muntu ono kyeki kyenkwami kyenkoze emyaka 7 okwogereziganya nabo ki kye mwetaaga mwina idea ki era nze neewuunya nnyo nti abantu abo balina ideas ennungi naye nga tebalinaako butya mukulembeze waabakola ki waabatuukako omubaka waabwe oba kiyamani waabwe kati eyo gaapu genza okufiiringa era bwe mbadde mbabeerangamu bafunyemu ebirowoozo ebyenjawulo nange ne mbakola ki ne mbaganyulwamu ate nabo ne banganyulwamu nti waliwo omuwaatwa wakati w'abakulembeze ne bebakulembera ekyo ekireese obuzibu mu Kampala ne mu Uganda twalize wamu n'olwekyo nze emphasis yange bwe kugatta oluganda wakati we bano bengenda okuweereza nange omukulembeze ekiro ekisinga okunnuma Mami Tambale tuli ku nsonga ya nteekateeka gy'olina eri abantu abawangalira mu nzigota kyekyo kyendi mu kugamba nti okuteekateeka oluganda wakati w'abantu abo b'enkulembera mu byo ebimu kwe kulaba nga tubateerawo ogambye ekyessente babateekayo busako nti abantu abo sente baazirya kuba nti baali bateeketeeke naye nze mobilization gye nkoze abantu bateeketeeke okoze research amala bbanga kimu okolera research okakasa nti sente z'omukulu baazirya buli maze emyaka 7 ng'ali mu system eyo era zize mwaka guwedde
ghetto structures bazimbye mwaka gwedde njogera ku kya sensitization okukunga abantu imbwe naawe kennyini olunaku olwaleero nowoleetebwa mu studio nga tebakubulidde kyakkola butya bwolina kwogera omessing up n'olwekyo ensonga enkulu kuteekateeka bano bantu baki bawansi nga wogamba nti muntu wa ghetto waliwo ensonga ezimu nga tagenda zitegerera ku tv naye wakusooka kunnyonnyola n'omugamba lino etteeka lijja kuyamba lino terijja kuyamba tukoze tutya ne muwaŋŋana ebirowoozo era ekyo nkikoze ekyo ndeba puroguramu ezimu ze nina ne projekiti kwe kulaba nga nyongera okulaba nga mbasakira tuzimbe amasomero ag'ebyemikono bangi baagala okukola naye nga tebalina baki knowledge abayiga ebyobuzimbi babiyige abayiga ebyokukanika bayige n'olwekyo nali mbavubuka mu Kisenyi nembaga projekiti eyo era beeteefuteefu okukola ki okulaba nga toyanza eddakiika zo eziweddeko naye bannaggeto ndowooza bawulidde enteekateeka gy'olina gye bali bitebye ku Spark TV Ronald Kiwuuwa nze kennyini akabonero kange radio kabonero radio munnabyabusuubuzi radio si ya luzi si ya honorable luzi tewerabira akabonereko nga tuli ku bitebye mwami Muhangi alabika abula sebangatereera Kiwuuwa omusuubuzi wa Kasita ate nga aze mu byobufuzi by'eggwanga lino emyaka egibaddewo nga abannakibuga Kampala Central bakiikirirwa woolaba by'oyinza okugamba because we give credit where it is due woolaba nti abadde abakulembera b'obukiise bwe babadde nabo bulina some transacted business gy'ogamba nti eyo gyesunga okwongerezaako ate esukkulumaawo weeri kati njagala nsooke nkugamba ekigambo kino mukama wange no okigamba abawuliriza n'abalabi ba Spark TV bitebye Kampala Central omuntu yenna kati nkugamba bwendi okusinziira ku bwentambudde kuba Kampala Central ngitambudde ngenze mu ghetto abantu baffe gye babeerera ddala kuba nze nakulira Kabugube kwero disaawo myaka 7 buli abaddeko omukulembeze nti oba kansala nti oba mukulembeze kati wadde mu city council maaso ga kamera eno mukolimira buli abaddeko MP buli abadde mukulembeze mu Kampala okusinziira ku Kampala bw'afaanana the capital city of Uganda kubanga Moses Muhangi yaliko kansala genda maaso ga kamera eno mukolimira abantu abo bakoze abantu obubi obutagambika ngenze mu kitundu bakiyita Bajaba industrial area kirimu abantu abasukka mu 15,000 kirina ettooyi 3 ate nga bazisiba ekiro tuli mu Kampala city nabuuza abakyala mukola mutya ne baŋŋamba bagenda mu buveera bino mbyogera mu maaso ga kamera bagenda mu buveera ne basuula mu mwalo omunene oguyitaawo owulira naye nga babositinga babulaginga nga bwe babadde abakulembeze muki mu Kampala obadde mukulembeze mu Kampala mulimu abaana abazanyi b'ebikonde mulimu abaana abaddusi b'emisinde naye ng'ebikonde bisinze kwebaka mu sitaamu yo ate ovaawo osaba bukulembeze bulala obutiko bukonye ate osaba bakuwa ebijanjalo gwe wennyini watugambye nti emidaali twagiwuliranga luli mu balukanga mu baani naye ate obukulembeze obuliwo kati tetuwulira ki midaali obutiko bukoze eki bukonye ate osaba bijanjalo lwaki muzanyira ku bannakampala kati waliwo esente zebaleese za parish development model n'emyoga yes nzisiima obukulembeze buzireese naye tuleetenga policy nga waliwo supporting facilities kati abaana bantuukiridde ku dduuka ewange kuba ewange wali approachable watuukirwa buli omu amanyiwo simanyi address z'abalala we ziri naye bana Kampala Central basobola kuggweeraawo anti nkugamba bwendi nti bazze beewoze ssente mu myoga baguze basuubudde emiyembe ebirime ebiri fragile ebiri perishable bifa mangu mu butale mwonna mu Kampala teri katale Usafi ngenzeeyo ngenze mu Nakasero ngenze mu Owino tewali katale kalina cold storage facility tweyanza tugenda kutandikiraawo program bitebye ku Spark TV tukyalina abamu ku beegwanyiza okubeera ababaka mu kikolebwa ng'okulu parliament omulundi ogw'e12 ku kifo kya Kampala Central Member of Parliament ndine Ronald Kiwuuwa Idi Tamale Waswa ate nga ndine Moses Muhangi subire kwegatibwako
Abraham Luzzi kubanga nga bwe nabagambye mu kusooka nti bonna abasinga twabategeezezza bano bwe basobodde okubeera nga barespondinga eri omulanga gwaffe. Katuwumulemu katono tukomewo bitebye. TV program bitebye nange Kefas Mayumba wendi okubeera nga tutambula ffenna paka tunawuzikira programu yaffe olunaku olwaleero. Tukimanyi nti muli mu Gandalo era programu ejjidde mu kiseera nga osobola bulungi okutuula n'ogyetegeeza bulungi n'ate streaminga live ne ku mikutu gwaffe emigatta abantu ng'okwa ku Facebook osobola okulaba bitebye n'oteekayo ebibuuzo byo comments okulungamya kasita tolumba ate n'otava ku mulamwa wabula ng'oba otuukira ku nsonga. Mu studios tuli ba mukisa okuba nga twegattiddwako Abraham Luzzi ono naye yeesimbyewo okukiikirira bannakampala Central. Ngenda muwa eddakiika 3 nga bwe nakoze banne yeyogereko na lwaki aze mu race eno. Sobusansa okulaba oli ku Spark TV program bagiyita bitebye. Bitebye banna Spark TV mwenna ne bannayuganda abatulaba mbalamusizzaako. Seetaaga kwongerako ennyonnyolako nti nze Abraham Luzzi Bawasaala ka TV kano kankubanga wesiyogereko ofunye omukisa okwogerako. Mutandike okubeera professional mumanyi okulwana entalo z'ebyenfuna n'abakazi oba oliawo n'okukakkanya ekitiibwa ky'abantu. Spark naye naawe katokukakkanyiza TV bwoga nti ka TV oba okakkanyiza anti kaba katono kimenyewo ekyo. Abraham soko osangulewo ekyo. Kale good TV guno ogwannwananga simanyi lwaki nga mufulumya amawulire ag'obulimba naye katudde ku mulamwa kubanga tuli mu byabufu. Tetulina bye twenoonyeza. Tubagamba omukulembeze yali badde nga wasimba ng'ekirungi okyogerako n'ekibi. Kibuuzo kisebo kye badombozizza. Zire ku mulamwa. Kinzirire mu toliwo. Tubaganire bagwa. Kale ngenda kuba sawo disclaimer yange. Ngenda kuba nkuddira oluvannyuma kamali. Kunzirire omukisa gubadde gwange mbuuze ekibuuzo kyo. Ante ekibuuzo tewakiwulidde kitegeeza. Dakiika 3 zewakuwa. Izi kyaliko tezinnaggwako nine tezinaba kuggwako n'ekibuuzo bate wakiwulidde. Tufaayo ndi wano. Kyekikuleese mu race eno. Ekindeese mu race ya Kampala. Era gwani kubanga oyogedde kyoli. I am a businessman. Sigwe gusoose okujjako wano. Tuba tunyumya mbano bagana ate oli obiwa naye wali mugezi mu kibiina. Tugamba omukulembeze yenna kyali badde kyabuvunaanyizibwa okubeera nga bw'olaba ekitatambula bulungi nga Munnayuganda senior citizen, you come instead of talking about it, blaming and criticizing government or leaders, come and lay your brick or hand on knowledge and we see how we develop this country. No wanda atandikidde wali nga tugamba nti tuba twagala okukulaakulana eggwanga tubeere professional. Ugandans twagala kubasomesa okubalaga ekyokulabirako kubabeerera ekyokulabirako. Ndi musajja mulimi alimisa tractor enkumbi erimba. Tubagamba ekyobugagga mwenna abali abawujeerajeera mbu temulina mirimu tewali yabamma mirimu teri agenda bbawa mirimu. Gavumenti ebateerawo programs ebyokulima eggwanga lino lyakulima. Njagadde okubeera omukulembeze mbeera ekyokulabirako bwe muba mubyagadde. Bwe muba temubyagadde nja kudda ku byenkola. Tubagamba fe okujja okwesimbawo twagala kutereeza ebyo bitulaba nti ebirungi ebiriwo tubitereeza ebizibu ebibirimu. I am a reformist. Tugamba twagala tutereeze okugeza eggwanga lifa budget. Tugamba tubadde tulaba nga budget eyita ensaasaanya n'ennyingiza ya gavumenti yammwe. Tweyanza ssebo ku bintu ebitayamba so mbasaba bumba mulundu bantu bavunaanyizibwa. Webale nnyo reformist. Nkomyewo wa Moses Muhangi. Tutatambula mu bufu bwe bumu obw'okutegeeza bannayuganda naye mu dakiika zino ezisigadde kwene essaawa tugenda kuba tukozesa omwaganya okuwa abantu poliisi ez'enjawulo mu areas ez'enjawulo. Olina poliisi ki nga Mwami Muhangi ku nsonga ya Kasasiro? Well, manyi bwe tuba tusoma waliwo ebibuuzo bw'otuuka ku level tugeze oli ku PhD level bakusuubira oku answeringa
at a macro level. Wandika thesis, right? So kakati ebizibu bya Kampala kasasiro is one of those big problems. Nenga ate katono nnyo kwatu ku bizibu ebituluma. Our biggest challenge mu Kampala Central, mu Kampala District is environment mututambulize emirimu gyaffe. Environment era nga Luzi bwakuonyeeko nti kitandikira eri ku budget. Budget ya KCCA ey'omwaka guno eri bilioni 5. Baali basaba bilioni 8 ne babawa 5. Kyova nti kasasiro atulemeddeko enguudo si nkole buli kimu tekitambula because sente zetukozesa ntini. Kati wetaaga MP aj'okuyingira parliament ateekewo cause atekewo advocacy tuyingire mu trillions nga 3 mu Kampala district. Wetumala okuba ne pool of money kitegeeza nti service delivery egenda kukola ki egenda kutambula. Then kiba kisigadde is now monitoring effectiveness and implementation. Kati watandika okulowooza kalivu kakasasiro obeera ovudde ku kinyusi ekinyusi tulina kudda eri mu parliament awava sente eziyimirizaawo service delivery mu Kampala Central. So nze nga MP kuyingira mu parliament ku making a case ku convincing aba stakeholders abalala bonna nti Kampala yeetaaga budget eyimiridde. Sasa nze mba mu sport sector tuli mu kuzimba bisaawo bya AFCON. Government egenda spending about 1.5 trillion okuzimba ebisaawo. Naye Kampala district eyina bilioni 5 mwaka mulamba. Tulina abantu abagenda kati milioni nga 7. Abasulamu balinga milioni 3 ase milioni nga 7. So kitegeeza nti twetaagawo MP n'abakulembeze ba Kampala ffenna okwenyigiramu tugaa nti budget ino okwongezebwako because budget yetutaddemu eno embeera gye tulimu. Sample space yaffe ntono nnyo bwetyo. So solution yaayo is budget allocation. Era bino bye tulimu PDM simanyi ghetto structure ebyo byonna painkiller. Right. Aina cancer ogomwa painkiller. Mwami Muhanji bino bye tulimu era budget ye influencing. But ongo mukulembeze osubira okolera mu environment yonna within your means. Toyina nteekateeka yonna singa budget eyo tenaanulwa. Banna Kampala kye baagala owulira kati. Tukkiriza kale budget ezo okuba ntono. With or without. Nsabo yawule. Emirimu egikolebwa local government. Yes. KCC. Central Division, Java Mayor, Executive Director ne system ye nze nga MP ogwange gwa budget. Okitegedde kati tunayola tutya kasasiro kati byaba Mayor. Bebaino okuddamu ebibuuzo ebyo. Kituufu kya Mayor naye ng'omubaka mu Parliament. So you are going to advocate for increase ku budget. Kwa tuba ne budget ngeri increased, then Mayor ajja kuba ne sente agenda collecting kasasiro. Wow. Njaga kugenda ewa Mwami Tamale. Oyina nteekateeka ki ku byenjigiriza mu Kampala era bw'oyogedde wali noga nti oyagala amasomero g'ebyemikono n'ebirala obikozeeko wa era oyina yameka mu nsonga zekko ebyenjigiriza oyina nteekateeka ki ng'omubaka wa Kampala Central? Ekyo ekisinze okuleeta empeereza ey'obuzingamu mu Uganda ekiriwa buli muntu wagamba mbu okuvaayo okuleeta okujja okuweereza eggwanga oyinza kusooka kulaga ki kyokoze bwe buzingamidde awo. Ekisinga okuba ekikulu bwe kumanya obuvunaanyizibwa bwo nga munnayuganda. Anti bw'oyagala okukulembera baagala okumanya omusajja oyo ayagala otukulembera bino byatugamba yabikolako wa okubeera omubaka wa palamenti oba sekama w'abantu spokesperson waki okuwulira grievances oba okusoomozebwa abantu kwe bayitamu n'okuleeta ku mmeeza ya palamenti n'ogamba wano waliwo ensonga bweti wabula si kubeera nti nno gwoimplementinga oba okola ebyo gavumenti egenda okola ki siina buyinza buzimba ssomero naye okutuusa eddoboozi ly'abantu eri mu palamenti ate era nenteekawo omuzinzi omunene okulanga ensonga eyo ekola ki egguka bwe buvunaanyizibwa bwaki bomba kwa palamenti era kitujjeyo ffe abavubuka nze ndi musanyufu nnyo nga kugamba nti mu lwesi eno abavubuka be basinzeemu nti bali ababadde bebafu kyeninza okugamba twetaaga obwongo obwogi osobola okuvaayo n'oyogera ku nsonga ate n'ogigumirako n'ogiremerako kyekitujjeyo nange kyekinzikyeyo. Kampala nga bw'omulaba kibuga kikulu kya ggwanga embeera gye kirimu teyeesiimisa. Njagala okubuulira Kampala wogenda wano ku Entebbe Road wetandikira ewali housing finance wewali point etandikibwako mayiro okubala mu Uganda yonna kyalibadde kitundu kikulu nnyo eri eggwanga eno ne kifuuka kya busuubu kya bulambuzi nti abaana b'essomero bajje ne balambula naffe abalala ne tukola ki ekyo ne kivaamu revenue eyalibadde ayongezebwa okulanga emirimu Kampala gikola ki gitambuzibwa. Bw'otunuulira Constitution Square kyafukibwa gundi loogi z'abasirikale
ekifo ekyo singa kiwundibwa bulungi nnyo ne kifuuka ekyobulambuzi eri eggwanga lino ng'omusolo gujja wano mu KCCA ensonga nnyingi zino ez'akasaso zaibale zikola ki zivaawo n'ebifo ebirala bingi bw'otunye wali ku Bombo Road Jennifer Musiwe yali yateeka ka fountain kati wontukawo wakwennyamiza singa wateekebwa bulungi ne wasikiriza abantu nga bya calculation akalungi ntunuli yatwaliza moro nti abantu ne tujja ne tulambula ng'awo abantu nga muvaamu revenue aba yeeyongeza ku nsako yaki y'ekibuga n'eggwanga lyaffe kuti okutwaliza awamu n'olwekyo obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti kuba ssekamwa ki ekiri eno wansi tetulina ddagala malwaliro n'okuba enduulu ng'olaba ateekawo olukokola gwokola ki gwokuba si kubiteekawo gwenzi sirina buyinza buzimba ssomero oba kukola luguudo wabula bwendaba oluguudo olukyamu kujja eno ku tebo ne ngamba banne oluguudo Namirembe Road mufu tukoze tutya n'obawa neki ekyokukola n'olwekyo nsaba mutegere bulungi bannakampala ekindeese kubanga ntuusa eddoboozi lyammwe eri ku paalamenti ate nnwane ndabe nti ekyo ekirowoozo kyammwe ne bye mwetaaga bigguka si kutuula eri tayinza kulya masavu neebake nze amaanyi ngayina neesobola ndi muvumu era ngenda bikola infollowinge buli projekiti eya paalamenti buli emu gavumenti gyeteekako ngenda gifollowinga twagala okulaba ekibuga ekyesiimisa ekiri attractive ate nga tukyeganyirwamu nawulira ennaku nnyingi nnyo omukazi wali ali mukutunda bunyeebwa nabagamba muwino era kikazi weddeyo omwami Tamale Ronald Kiwuwa nakulidde ng'olinga lume teekateeka za gavumenti ezimu omuli PDM Youth Livelihood n'endala eziringa ezo tuyinza tutya okweyambisa enteekateeka ng'ezo ne bwe na gavumenti enaabezeewo okusobola okulaba nga ziganyulwa abantu ng'omubaka wa paalamenti oyinza okukolera mu gavumenti nga tokkaanya nayo naye oyinza otya okuyamba abantu b'okulembera okulaba nga baganyulwa mu nteekateeka ezo ng'omubaka wa paalamenti kati nabadde ntandikidde ku nsonga ya PDM n'emyoga abaana bagifuna bali abajjanga ku dduuka lyo baalinga bakulaajanira tebaafuna bo baali bameka eyo gyendaga nti abantu bafuna sente ezo poliisi eyajja nungi ereeta sente ezo mu bantu naye tewaliwo supporting facilities zikuuma sente ezo kukola ki kuzaala baana nti omuntu agenda mu Lufula oba wane Nakasero n'akwata sente ezo n'asuubula ebisambi by'ennyama 2 n'atandika okutunda ennyama n'emala ennaku 3 n'ediba gy'abadde atunda gumu 8 bino mbyogera nga the facts kuba nze nkoledde mu butale ebbanga gumu 8 ne wayita ennaku 3 n'agitunda 15,000 ng'agiguza abatwala ku mbwa waleeta poliisi ennungi waleeta sente mu bantu bazeewole beekulaakulanye naye mu butale mwozitadde abantu abazikozesa tebalina supporting facilities zikuuma bintu bye basuubudde kukola ki kubanga bivaamu sente ezo bino tebyetaaga rocket science nti omuntu alina kuva ku mwezi n'abibabuulira kati Kiwuuwa nze omusuubuzi mbitegeera nti abaana bano beewoze sente zibafuddeko mu kubafaako tebaziridde naye essaawa zino bali mu bweraliikirivu bw'amaanyi nti bagenda bakwata obbabanja sente ezo zibalakire ekitegeeza ki nti bwe muba gavumenti weba ereeta poliisi yonna mu bantu yandisoose nesookera ddala nekola ne what we call focus group discussions abantu ne bamanyira ddala nti kyetugendamu kyekino ate ne gavumenti yennyini nesooka neyeebuuza bwe muba mwali mukigezezaako lwaki kyafeeyiringa nemanya nti kati bwe kiba kyafeeyiringira wano mu bantu abatunda kuba kati basuubula kedo basuubula emiyembe naye kati yite Nakasero yita Kafumbe Mukasa side eri emiyembe bagiyaawo naye nga bagisuubudde sente kitegeeza ki singa tubadde mwami Kiwuuwa naye nga tompa zizimu sebo zezimu bidakika 2 oyagala nnyo bano mu paalamenti tezigana so mu mbeera eyo kale katono nnyo paalamenti gyolaga nti kyensaba gavumenti webe neereeta poliisi esookekke ku ground erabe nti poliisi gyereeta biki ebigendo gisupportinga okubeera sustainable ekyo Kiwuuwa omusuubuzi kyayagala okukola ki kuba ebizibu ebituuka ku bantu abo mbimanyi era mbirimu wakati mwami Luzzi wojjidde mu studio nga twogiddeko ku nsonga ez'enjawulo naye ekimu ku bintu ebireka okubanga buli kisanja byeyoleka ze social unrest mu basuubuzi abakakalabiza mu Central Business District
olowooza ki ekivaako ekyo kubanga kati wafuuka luyimba buli kisanja bwe kiba nga kinate okuggwako beekalakaasa ate ekikwewunyisa olumu bwe beekalakaasa wekulaba basinkana omukulu bonna umbrella fraternity zonna nga bagamba yeggwe oba obeerawo era tuli naawe naye olina nteekateeka ki ennuŋŋamu ku lwa abasuubuzi mu Central Business District sebo? Normally bwana Kefa ntera nnyo ogamba bannayuganda nti tetuli serious. Ekigambo management of this country kitattaniddwa nnyo oluvannyuma lw'abantu okutamanya buvunaanyizibwa bwabwe mu capacities ez'enjawulo. Era nze omu yesterday ayagala okuleeta ekiteeso ng'omuntu okulonda okuva ku level ya district MP ne president omuntu olina okuba level ya degree. Ogambye otya? Oyagala olingira parliament ogenda kusaba oluwumula ogenda kuleeta ekiteeso under the private members bill having obtained at least certificate of financial implication nti omuntu yenna okuddayo okulonda tugenda kuba ne votes bbiri majority vote ne electoral college. Electoral college nga tugamba nti chairman wa district bameeya ebyaddala MP ne president abaali balonze baali baddenga ku level of education ya degree. Wamanyi lwaki? Abalonzi abalonda MP ne president wabeewo electoral colleges. Era ng'okuwangula olina okuwangula electoral college n'owangula ne majority vote nga majority vote yokka tekuwanguza wa president nga bikiri mu America. Omanyi lwaki? Tulina abalonzi nga ne bw'oba nnyonnyola ebintu ebimu obwongo bwabwe bulala nnyo n'abamu abeesimbyewo ate oba tebamanyi buvunaanyizibwa bw'abakulembeze capacities ez'enjawulo. Omubaka wa parliament basebo ne bannyamu takka eri wansi weebuuza ku bantu simanya ku butale simanya makubo nonsense. Omubaka wa parliament emirimu tegiri ena ate ofisi eri mu parliament tonsuubira okujja nzungazunga ku street mbeebuuzaako nkola kinedda. Omubaka wa parliament akola mateeka kitegeeza omuntu atalina legal knowledge talina kubeera MP nga toyina degree level nga toyina any business law oba amateeka gonna tosobola kudiscussinga amateeka. Abraham waliyo window ekuwa obuyinza n'oluwenda ogenda okwebuuza ku balonzi mweri ogamba nti don't expect me to come okubeebuuzaako tegi necessary okwebuuza ku balonzi. Bwe tubanga ebyadda tukwesize tulowooza nti living a life that is exemplary naffe gye tulimu abantu bali emitwalo 3 abalonzi nina okwebuuza kwani bonna ebuuza ku ono omulala tomwebuuza akajja kunyiga. That window doesn't exist. It is actually negligible. Ekyatugamba omubaka wa parliament alina ku analyzinga budget. Omuntu atasobola ate kusoma ntawandiise ebitabo atalina sente yo najama nejinga kyakola tusobola discussinga budget. Ebyo nali mwogera tumasajinga bumasajinzi mulambo nakukuba mpiso. Ensi efa mateeka, ensi efa economy. Tubagamba basebo ne bannyabe ebintu bino abamu tebasobola kubitegeera. Abali mukyala ayagala walagi, ayagala simanya mukwatako muhaaga, ayagala kumuziikirako bye balowooza. Kati omuntu gwe ate majority ne balonda abakulembeze abatasaanye. Sebo, Kampala Central is a micro thinking. Omulonzi wa Kampala Central tosuubira muntu yenna azze kukiikirira Kampala Central kukolera kintu. Bw'ogenda mu parliament oyinza n'obutayogera kintu kyonna kya Kampala Central. Olw'ensonga nti bw'ogenda eri oba ogenze kukiikirira ggwanga. Bwe tuweta poliisi ezikatinga cross, bwe tuweta poliisi enti y'amakubo galina okukatinga Kampala Central ne gagenda n'ekyenjejo n'ewalala. Abantu muleme okulowooza nti omubaka wa parliament alina kyakola mu constituency yo. Temutubanja bye mutatuula nze sigenda kukola nguudo kola amalwaliro nambule nedda. They are health inspectors, district education inspectors and the rest. I want to respect time. Ngambagamba mulundi bakulembeze batali excited bamanyi kyakola. Diguli kulonda abakulembeze abasinga entegera yammwe ntono nnyo tugenda kuba tukayana nammwe ne mutuwa n'abantu be bamu. Tweyanziza oyo Abraham Luzi yesimbyewo kubeera mubaka wa Kampala Central. Muhammad Moses Muhanji nkomyewo gy'oli ebintu bya budget obyagadde nnyo. Considering allocations ezibeerawo every financial year ku kibuga Kampala, because when you become a member of parliament you cease to be a member of parliament w'ekitundu ekyo oba okiikira Uganda yonna.
oyina No, you don't cease. You stay a member. nayo of that constituency. oba tokyakiikirira kitundu ekyo kyokka kyokka oba Yes. okiikirira eggwanga lyonna Yes. kati olina nteekateeka kyokulaba nga budget okusinziira ku Abuja Declaration tuyisuubira okuba nga 15% eweebwayo olw'ekitongole kya health. Mu kulabako oyinza kulwana otya okulaba ng'ekyo kibaako wakibe kisitulwa kuba katuli ku 7% gye tugerekera ekintu ekyo era obuzibu buvaawa. Badde nzija wano nagambye Luzo oyo honorable nti nzikanya naye ku issue ey'abantu abalina okulonda abakulembeze at some levels. Era nzikanya naye to some extent. Nti kati bw'otunuulira Uganda tulinga abalowooza nti Uganda eyina ekimala. Nti Uganda ng'eggwanga naffe olwo tuli indebted, tuli nsi njavu nnyo oba okitegeera. Kakati twetaaga ba MOP abali at a level nti ne buno obusente bwe tucollectinze ng'omusolo bwe tuba tubusipendinga tutya bunaasobola okumultiplyinga. Kakati bw'otunuulira expenditure ya government esinga eri ku infrastructure kuzimba nguudo na security tusasula bbanja naye bw'otunuulira expenditure esinga Banja. bintu bibiri Aha. servicing amabanja si kugasasula Yes. za servicing Yes. ekyokubiri Yeah. kugulagula bintu nga bimotoka nabyabufuzi kati yawe mbadde ndagaawo kati bw'otunuulira expenditure yaffe ngeri gyefaanana mu kitegeeza nti buli mwaka Uganda bwe liba dduuka tuli mu loss. thank you Oba okitegeera nti whatever we are investing tezikomawo tuba tusigera twewola buli kiseera. So kati kitegeeza nti twetaaga ba MOP abali ku level egy'okugamba katu investing in a smart way zino ezibadde miliyoni 10 zifuuke 120. twerese kino Oba okitegedde bwe tuba tuinvestinga service provision oli mu nguudo naye ba service providers bona ba China ate babanja oli mu banking bank zonna zabagwira oli mu telecommunication oba okitegeera kati twetaaga MOP abali ku eyo level esobola okutegeera ne gaba bannange tukyuse. Uganda nti bwenetandika okuba nga ekola profit ng'eggwanga tusigera tuli mu kunyigirizibwa. Amawanga nga America kiba gatuyamba n'otuyamba twabawaddeyo ssente buyambi because gakola investment ng'eggwanga ne bafuna excess nataka okuyamba ensi nga Uganda. Kati ffe wano tulinga enseenene ziri mu cupa buli omu ajja munne naye nga nekitukuba kinene nnyo n'okusinga nga bwe tulowooza. So naye nga challenge yonna eri ku quality of members of parliament kuba be badetermininga investment y'essente w'omusolo ne returns be bazidetermininga. Kati bwe walaba nga batudde kololaawo nga 3 June awo kyekizibu kyaffe era kiba tulina okubakola mu substitute tubajjeyo singa kisoboka. We don't even need 510 MPs naye bandibadde 30 watumala oba okitegeera naye nga bali quality cream si bino bya buli muntu nga bw'olowooza lwakuba nti system gye tulimu nti buli muntu ajje akiikirirwe and all that naye nga ebintu birina okujja nga bikyuka mpola mpola. Akyo tutagera abantu nga mukwano nga batera okwogera abalina we batuuse oli ajja kuloza nti oli mu kubalaata naye ng'oli alina watuuse si nti noonya muloka yakuvuga toba noonya nnyumba toba noonya kugendako mu America wetaaga abantu abali exposed abalina ka background tweyanziza ebintu ebituufu. tweyanziga Idi Tamale njaga kukubuuzayo personal commitment ng'omubaka wa parliament gy'oyinza okukola nebeera felt eri abantu b'okiikirira in particular wewanti obeera okiikirira ggwanga lyonna naye nga mubaka wa parliament oyinza kukola personal commitment ya ngeri ki erabika okuba nga bajja kufiiringa ab'omu ghetto ab'enakasero ab'omu butale n'abaawo bonna b'oba okiikirira. Nagambye nze ngenda kuba Ssekamwa w'abantu. Ssekamwa omuvunaanyizibwa bwe kutuusa ebiruma abantu eri kuki mu house kwogera enguudo mbi amalwaliro mabi tukoze tutya ne solution. Nagambiddewo naye nti nagwokabira talina ssente nedda kati njagala okuwaayo bane omusajja mumulekere endakiika z'omusajja 2 mwe mwawukana ku ye kuba mwe mugamba temwetagana kujja kwebuuza ku balonzi ye wanjawulo sente gavumenti aziina naye ezikozesa bubi. mwami Tamale mumuleke bannaye obudde bwe Gavumenti ezikozesa buke bubi nti olaba kati sente zibateeka mu kudispasinga abantu mu campaign katwala singa zikwatibwa bulungi omukulu onja abadayogerako imbu singa kakatono ke tulina kakozesebwa bulungi bino ebintu byonna byali batikola ki tebibawo. Ngenda kubeera nga mbasakira enkolagane n'abo bennyini bekikwatako okulaba nga tutumbula ebyobulamu mu Kampala district
ekyo kikulu nnyo nabagambye njagala eddwaliro ery'abakyala n'abaana mu Kampala district eddwaliro ly'abakadde mu Kampala district ery'abalema nti kyetaaga n'okulembera omuntu nga mulamu omuntu omulamu yategeera obulungi kyogamba waliwo omukulembeze atayagala ekyo singa babikola dda bino bitubisono nnyo sente bweziri naye bazikozesa bubi ate nga namwe mukimanyi bweziri naye bazikozesa bubi naye kati wekubaako kajoji agoberera enteekateeka ezo ne ssente butebe zitambula bino ebintu byangu byakola ki kajoji kikyotegeeza single handedly ogenda kisikoze nga tatyatya akola nganze mbo bannange wano twetaagawo eddwaliro nerikolebwa bigenda kubaawo gavumenti ziwulira nnyo abantu abakujjukujju nga buwulira bigenda kubaawo for implementation of policies and ogenda osseeka mu Uganda okulaba nga tuyisawo projekiti eziyamba abantu kulonda muntu alemera ku nsonga y'abaki y'abantu eggwanga lijja kukyuka sente bweziri mu Uganda nezikozesebwa bubi oyo Idi Tamale Waswa akabonero tooke yanza dakika zibali ziweddewo mwami Ronald Kiwuwa oli oyingidde parliament ennaku zo 10 otandikira kuki kati mukama wange nze nina ekizibu kyensanze nnyo mu baana abavubuka abato abageto gavumenti yaleese skilling nti babajja biki bawelda naye waliwo abaana nga ye ekirooto kye si kyakubeeraawo muki mu welding nakubajja naki nga asuubira nti singa asomako n'agenda mu high school oba ne mu university asobola okuba omuntu ow'omugaso mu ggwanga lino. Nze njagala okuleeta bill, private members bill, nga gavumenti eteeka sente mu adult education system. Ng'omwana eyalemererwa olwa maama we oli ow'omu ghetto sooka ondeke baana luzi behave nti omukyalo oli eyalemererwa ng'omwana oba afunye olubuto olw'obuzibu obwali ewaka n'ava mu ssomero si musango gwe tetujja muteekako nnyo musango naye nga bweteeka mu skilling tubeere tukole comprehensive means ezikavalinga n'onaakola ki ayagala okweyongera wano mu high school tuteekewo adult education centers tuze empowering abaana abo nabo bajja kuba ba mugaso nga batuuse mu diguli ate olaba tuyina wano ababaka abagamba abalina okulonda balina okuba nga bamadiguli saabaana abo tujja kuba tufunye abantu ab'omugaso abalonda. Okay? Ekyokubiri nti mu busuubuzi bwentunuulidde nti buli muntu kwalya kabe wa boda kabe wa taxi kabe wa omwetisi kabe ow'ekigaali mukwano gwange sirikako nti tuyina okubeera ne standardized rates nti omuntu bw'aba aleeta essimu eno emanyiddwa ebbeeyi gyesasula omusolo ffe bitusumbuye nnyo nti ogenda nze ntunda toilets ne showers nti ogenda n'oleeta nga toli certain ku ssente mmeka z'ogenda okukola ki n'ojja container eyo ne bagicharginga $335,000 eddako ne bagicharginga 8 kwegaba omusuubuzi n'ojja nga ova eri gy'ova okubitikka naye ojja omutima tegukuliimu naye ng'okomawo wammwe njagala wabeerewo standardized rates nga bwe ngenda okutikka pieces zentisse mu container mmanya nti tebagenda kukwatira container yange ku stewa kugizaayo wa nakawa pressure kunkuba ebyo kati nze nkugamba nti mu nsonga z'abasuubuzi mu nsonga z'ekibuga CBD ziina waliwo bye tuteetaaga nti nga ensonga ekwata ku musuubuzi teweetaaga na kulinda kyanca ate kirimu galiki ate kirimu biki no tuyina kubanga twogera ku nsonga eruma bantu tetuyina kuleeta mu malala. Kampala tuyina ogitereeza singa Kampala eno tunaatereeza environment mwe tukolera ojja kwesanga nga ezo zonna social analysts z'obadde olaba gundi bamukutta ate ali mu kkooti nga tebiriiwo naye ebyo byetaaga muntu abibaddemu ng'abituddemu ng'abitegeera nga si byakugambolinga nga ne bw'otuuka ali mu parliament Speaker n'alaba omukono nti gwa kiwuuwa amanyira ddala omuntu agenda kwogera ku bikwata Kampala Central abitegeerera ddala ngera abaddeyo bwali kuba badde ensonga za Kampala Central nga bawanika era kankutegeeze nti Kampala akiikiriddwa balooya akiikiriddwa baminisita naye era osigadde olaba ti abasuubuzi tebateredde ate nga be baliisa eggwanga lino nti omusuubuzi buli waba n'akasente mu nsawo n'omukulu alimira ekiboga ajja kuba alina baaguza
naye buli wetufiisa obusuubuzi ate nga bwe businga kumpi n'okuvaamu omusolo kati oguwanirira eggwanga okay? Yes. Ojja kulanga n'eggwanga lizingama sente ze baagala okukozesa mu kuzimba amalwaliro olwedda agamu agaliwo we appreciate nti agamu wegali mu Kampala Central nti ziina kuva mu ffe be basolooza buli we tunaaba n'akasente mu nsawo n'abalimi bajja kufuna. Well, Mwami Abraham Luzi atulabyeko skilling hubs government ene zenyumirizaamu nnyo abaana ba graduate nze bangi abavubuka ngabo ate naawe ebintu byeyogera biraga nti tulina okuba nga tuli advanced mu technology. Gwe oyagala kuleeta nteekateeka ki eyinza okuba either ng'esuumusa eno skilling hubs tulina obanga eyawukanira ddala ebya tekinologiya ebyotera okwogerayogera. Bwana Kefa, nze ntera nnyo okujjukiza abantu omubaka wa paalamenti talina nnyo byayinza kukola personally kugira ngo bikola atera your own businesses. Ebimu bye tugenda okukola senga tuba tulondeddwa within our mandate mubuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti kuleeta policy n'amateeka. Ebyo byonna tubadde twagiteetenga mu reforms nga tugamba to embracing a digital transformation in application of our livelihoods and businesses and government. Tugamba ICT ministry weeri n'ebirala n'ebirala naye buli munnayuganda waali tugamba tali serious. Munnayuganda ye muntu alekawo ekituufu n'akola ekikyamu. Tugamba tutuuke tukyuse mindset y'abantu. Tubagamba ebyaddala ensi ekyuse digital transformation oba okukozesa internet mu bintu ebyenjawulo mu lulimi olwangu is the way to go, eri cost effective ate ebyaddala nga ekyusa omutindo gw'ebintu ne mu budde. So tugamba skilling kirungi nnyo nti gavumenti ebadde erina programs zino naye abasinga bannayuganda bonna bazikripolinga kuba bazibba mu bubbi. Bannayuganda tulina okukyenjinga mindset y'obubbi n'okwagala ebyobwereere. Teri wano project gye baleeta nebeera sustainable ebyaddala okumala omwaka gumu. Bannayuganda babiddemu ebyenda babisokoddemu ebyenda bannayuganda bennyini agola ababitegeka bennyini babbi. Munnayuganda Rwanda buli mubbi buli omu kuleba oli oli mubbi mulekeraawo muwa abakulembeze abayala olutuuka eri buli omu asigala abba mubbi. Nzikiriza ne muganda wange Mwangi tuseetinge standard omuyala takulembera muba muwadde babbi. Muleete abantu nga bakola ebintu ebigenda okubayamba. For example ffe twogera ku kyemisolo tuli basuubuzi. Tugambye omukulembeze yenna ayagala okubeera omukulembeze ku level y'omubaka wa paalamenti olina okuba ne minimum balance ku account milioni 5. Olina okuba ne turnover ya 1.5 billion tulaga okola ki. Olina okuba ne tax clearance certificate oya ku representing abantu. Naye omunnayuganda gwogaba Mwami Luzi ajja kukuga nti obubbi era businga mu paalamenti. Nti waliwo n'abamu ku babaka abaakava mu nkomyo gye buvuddeko nga mu budgeting awo n'amaloboozi bagakwata nga babagamba nti kasita ombisizaawo kino zinga nkukkiriza sente zijja kuyita. Obubbi businga mu paalamenti gy'olaga. Mulonda abayala nga bagenze eri ku cash bonanza kunoonya kwekubako nfuufu. Tubagambye nti nze nga Luzi nkakasa ne Mwami Wangi n'abalala sibamanyi nnyo. Abalala si mbawula bubuzi naye ati sitoli nsobola okubako bulungi. Nze ne bw'aba ayiseemu nja kubashuwa nti Mwami ajja kwogera ekintu nga kyekyo. Tuleke ebyobufuzi ebyo by'okukyamukira bali tunoonya mirimu. Twagala kukola ebinaffe ebigenda okutugasa amakubo mabi. Pamu tulina emmotoka nnungi tukoye ebikoko tukoye ebyumbayumba ebyo n'olaba nti Kampala naye erimu slogan zimaya ghetto. Nonsense. Tetwetaaga kuba na ghetto mu kibuga. Era tuli batwala teteeka bwe tugazetinga nti Kampala efune special status ghetto zonna tuzimenyewo tuzimbewo apartments ennyumba ezigasa. Abamu mugenda kunyiika nga twese change ezizino. Weewaawo era tugamba change egenda kubamenya abamu kuba abamu mugenda kubeera affected naye mujja tusiima bukedde. Tuleke okukola ebintu ffe bitulowooza okufunamu kati naye tulowooze ku ggwanga ery'enkya. Tugamba obuvunaanyizibwa bw'omubaka paalamenti n'ebibuuzo by'olina okumbuuza within my mandate. Gavumenti yeekola. Tubagamba gavumenti erina ssente. Tugamba tuyikurizinga ebintu gavumenti bejjamu ssente. Tulekeraawo okuba tax exemptions tukendeeze tufune ssente olwo nno tetugenda okukozesa ebintu ebiyamba eggwanga. Tubagamba tukole substitution of imports. Tugezeeko okukubaganya nnyo amaanyi n'okuteeka ssente mu makolero buno obutono. Olwo nno tukendeeze ssente zetufumye bweru nga tusuubula bano basuubuzi nga naffe. Tukendeeze ebintu bikolere wano. Ekyatugamba basebo ne banyabo obubbi bukendeere. Omubaka wa paalamenti tugamba buli omu afune ekidde okukubira ekigambo obubbi. Ababbi mu paalamenti bayita mu budgeting eyo nga bw'ogambye muganda wange. Ebyeddala abantu bayisaawo ddiiru nga babbi bo baddiira. Tugamba abaagala eggwanga lyaffe nga tulina bye tukola mu ggwanga eryo tugenda kukkiriza. Tetugenda kudda okukkiriza kwewa exceptions kugaba bintu bya exorbitant nga privileges. Tugamba bannayuganda kyekiseera recurrent expenditure ekendeere ebeere nga development expenditure esinga obungi. Tulekeraawo okwewolaawula ekisusse
tulekerawo kwewula ne kuba manerenda Uganda yewula ne kuba manerenda nonsense. I can't be part of that government and parliament. Tugamba omukulembeze yenna tolina kyonoonya. Toyanziza. Omulala nga wadde yayiseemu kiba kirungi ndaba nze mwana muhanji. Bw'onooyita munzi omwana tajjukudde mabega wa telefoomu zino era tubagambe the best candidate win. Okay. Mwami Muhanji, Ministry y'ebyenjigiriza eri wamu n'ebyemizannyo. What do you make of that? Era bw'onobeera omubaka wa parliament osuubira okuba nti oyinza okusaba okubeera akakiiko k'ebyemizannyo era oba oli ak'ebyenjigiriza naye sofa weetambudde emyaka gyonna nga ezigattiddwa wamu. Do you see any achievements zetufunye mu sekita eyo olwokuba ministry eri wamu oba eyongedde kubanga edibaga bya mizannyo mu ggwanga? Well, ensi ezeekula, Uganda ezeekula, bavubuka bebasinga obungi comprising I think about 75%. So kitegeeza nti emyaka egyedde gyayita maybe it was child practical okugata education and sports. Naye kati abavubuka bangi nnyo tebalina mirimu tebalina kyakukola nga tiwandirowoozeza nti singa twawula ministries zino neziba nga erimu eri independent tuteka okuba nga tupayinga close attention ku bavubuka bano cause sports lwakuba nti gavumenti yaffe ne bannayuganda basinga obungi tukyalowooza nti sports bintu byakuzannya just tubitwala nga leisure naye bwogenda mu nsi ezikulaakulanye ate sports is one of the biggest income earning entities mu nsi zonna nti ne bwetwali wano mu covid ng'e UK tebasobola kuclosinga league premier league era baasala amagezi ga league egende mu maaso because waliwo sente eziri sophisticated sente eziyita mu bintu nga advertisements sponsorships endorsements ba Ronaldo uli akoze sente emitwalo 5 buli wiiki ezo ziri mu bintu ebyo so kati ne Uganda tulina okutuuka ku point etandika okwadaptinga n'ebintu ebiriwo nga luzi bwakugambe nti tulina okugetinga mu maaso ne generations nti kati sports ayingiza nnyo sente n'okusinga ebintu nga agriculture oba okitegedde so n'olwekyo tulina okutandika okuba nga tuinvestinga heavily mu sports sector oba okitegedde sports uliriza muganda wange olindako uliriza kanzi ensonga yange ojja kumala time yange nti sport asobola n'okuemployinga abantu abasinga agriculture beemployinga wadde okimanyi nti tewali nnimiro kojja kusanga abantu 10 nga balima ye omupiira nga gusambibwa ojja kusangawo abantu nga 2 bonna bali involved kasinga tuba ne match z'emipiira buli weekend n'ez'ebikonde ez'emisi ojja kugenda okwesanga nti sports asobola okuconsuminga n'ekizibu kya unemployment budget gy'oteeka ku police eya crime gogiteeke mu sports budget gy'oteeka mu ddwaliro abantu aba health tebalwala kati byebintu tulina okulowooza ebintu ebipya oba okitegedde naye kati emboozi ng'ezo zijja kujja maybe much later kibaita trade order gyebuvuddekaawo oba nnaku zino zituliramu nga tumalako December ekibuga n'abantu ababadde ewaka bonna bafunye emidaala mu kibuga ku nguudo n'ababadde mu maduuka bajjeeyo ne bawa abatembeeyi ne bayita ku nguudo olowooza wa ebintu we bisobera kubanga batugaba bannabyabufuzi mu biseera nga mwagala akalulu gwe kennyini obadde okuliriza nnyo rule of law naye mu biseera ebyakalulu rule of law afuuka rule by law mu biseera ebyakalulu bannabyabufuzi ne bwemanya nti abantu bateekeddwa okusengulwa mu kitundu bwe bali tewali gazetted for a market nali nakayingira media awo nga bajjawo paaka yadi awo nendaba costa yali namba ngejjudde ba road councillors bwe bajja ne bava ku city hall bajjembu bayirewo omubiri abasuubuzi baali bajja paaka yadi babatwala tebeesikidde kanyeebu naye nga nabo baali bakimanyi nti ekifo ekyo tekiri gazetted for a market abakuliza rule of law mwe naye nga bagamba tuyirawo abantu baffe omubiri olina nteekateeka kyokulabika nga bannayuganda kutwaliza awamu ne bannakibuga oba oliawo basobola bulungi nnyo okubeera nga bakolera mu bifo ng'ate benyumiririzaamu ate nga baganyulwamu ekisookera ddala kireetawo embeera eyo bulagaja bw'abakulembeze obutale gyebuli obutale gyebuli bwazimbibwa naye nga bwogambye political system eno gyetulimu nti abantu buli babagamba mugende mu butale kati nga nja kugamba akatale kerusafi wewona kano kebazimbe wano mu Kisenyawo bakaita Gwanda awe watyo nga bannabyabufuzi bavayo bagamba nti tokola ki
temukiriza temuva wano makkati nolwekyo weetaagawo embeera yali gye nagambye okwogerezeganya n'abana abasuubuzi oba abantu bagambye kino kiyamba ffe bwe tubeera nga Kampala yeetaaya bulungi otaye buli ne mubokipayinga nabo abanankani abaguzi bajja kukola ki bajja basembayo baabo ojja nobateekako ekifuba ate waliwo ow'amaanyi akola ki asinga agamba n'abantu tobakola ki tobajjawo nolwekyo nze kyeŋŋamba nti bannakampala tube babuvunaanyizibwa oba bannayuganda ffenna okutwaliza wangu eggwanga lyaffe tulyagala likulaakulane tulyagala likulaakulane ligasa ffe gavumenti weba ekoze enteekateeka netuzimba obutale nezimba obutale obw'enjawulo mububeeremu temubuzaabuzibwa omukulembeze obulungi yo yakubulira ekituufu ekyokukola ki ekyokukola si byakulimba si byakuwuddiisa naffe tetulaba tetusanyuka nga tuyita mu kibuga kati olunaku olwaleero nga tukoze ki nga kijjutte nedda naye obutale olwo oba kali ku busaafi oba kali luddawa osobola okukaganyulwamu bannakampala ne bannayuganda mwenna mbasabanzi obutabo obwo buzimbibwa gavumenti mububeeremu ate bannabyabufuzi tuleke kubeera nga tuddibaga amateeka g'okozesa amaanyi n'obuyinza ogambye bano bantu bange balonzi bange mbaleke bakole ki babeere okubanika kati bwotuuka kukibeenyunuliza etteeka ne balikola ki ne balinafuya amateeka weegali agafuga obutale naye ate era abakulembeze bennyini bemuyita bagundi bani batera bayita ki order from above bebaleeta amateeka obutakola ki obutakola naye obuvunanyizibwa buddayo ku ffe nga bannayuganda abaagala ensi yaffe okukulakulana okubeera nga naawe olumirira eggwanga lyo nogamba nedda eno embeera si yaki si yabuvunanyizibwa nolwekyo nga mmaliriza ku nsonga eyo okutegeeza ekintu kimu nti nze njagala nnyo relationship wakati wange n'omuntu oli akulemberwa bwe ntegeera gy'otegeera oli omuntu si yakola ki yategeeramu naye ogenda n'omunnyonnyola ensonga oba oli awo ayinza okukola ki okugitegeera ntubeera nga tetusigangana biki bitogi era enteekateeka gye ngenda okugenda mu maaso nokukola ki nokukola abantu abamu si bakugisawo n'amaanyi naye okunnyonnyogana tubeera nga ffenna tweyagala mu Kampala mu mirembe tweyanzege mwami Ronald Kiwuuwa nga tuwumbawumba waliwo some neglected infrastructure mu kibuga Kampala nga buli abimu bitandise okubeera nga bikolwako mpeera ine y'akalulu obuzibu bubeerawa besides budgeting kubanga waliwo ate ensimbi era ezijja nezitakola kizina kukola naye bw'ojja mu kibuga wano Kampala abakulembeze abalondebwa abantu ne appointed by the president presidential appointees tebalikwataganako ebbanga lyonna gwe olina nteekateeka ky'okulaba nga relationship eyongera okugundira ku lw'obulungi bw'abalonzi kubanga omubaka parliament kiyinza okuba tegiri mu cardinal roles ezize ennya naye ate kikosezza butereevu muyinza okuba mu njuli ekikosezza butereevu ezirukanya y'ekibuga era Central Business District. Nze nsuubira bwe tuba nga tuli pro people nga tulondeddwa kusavinga abantu tulina okukwatagana ne gavumenti ne policies zaayo n'abakulembeze beeronze directly appointed by the president kati nga bwe tulaba ED tubadde tuwulira okusika omuguwa okubaddewo ED ate Lord Mayor ate ki nti gwe bw'obanga ozze kukolera abantu akuwa ssente yaani ye gavumenti kati nganze omukulembeze omubaka wa parliament omulimu gwange kulaba nti yes wonna wagenda police egenda okukolebwa bataddewo ssente zaawo zeyina okukola zitambudde zikoze kye ziyina okukola yes ekyo nkirondoola naye ate tekineetaagisa wemba nga ndaba ddala kino kigenda kugasa bantu kigenda kugasa nsi yaffe kyetutunuulira kati olwaleero kulaba nga Uganda tugijja ku level weeri tugiteekeko ettaffaali ffenna kye tulwanako kulaba nga ensi yaffe tugitaddeko ki ettaffaali in a lawful and the means that respect the dignity of everyone mu Kampala nti tuyina kulaba nti abantu tubakolera ekyo tukwatagana ne gavumenti sijja kugamba nti owa movement yalina okukwatagana yekanani ne gavumenti bwebanga yewangudde toba owa nuupu oba owa FDC singa eba yewangudde no ekikulu tujjeeyo obuyambi abantu tujjeeyo essente oba enkola yonna ezze okuva mu gavumenti okujja eri abantu tulina okukolagana nayo okukwatagana nayo naye nze kyendiko kiri bwe kiti nti buli kitongole kikoze obuvunaanyizibwa bwayo kati laba Saga eno yagudde nakivubo ku basuubuzi bannaffe abaafiirwa emaali
abaali responsible for that bakola obuvunanyizibwa bwabwe awo tulina osinga otunuulira nti wadde omukulu ono yavaako ensonga eyo naye abalina omuteeka mu layini okukola ekyo bakola obuvunanyizibwa bwabwe. Nze ng'omubaka wa paalamenti siyinza kutunuulira, siyinza kutuula butuuzi nga ndaba ebyo nga bigenda mu maaso. Nedda, kuba kati abaafiirwa ogenda baliyira oti, ogenda bakomputinga oti, tosobola bakomputinga. So buvunanyizibwa bwange okulaba nga ebintu bikolebwa mu mateeka, abantu okuganyulwamu, Uganda ne tugiteeka ku leve endala. Ronald Kiwuwa, akabonero nawe radio. Akabonero kange radio, ndi musajja Muganda, ndi musuubuzi wa wano. Tweyanziza ngenze wa Abraham Lucy. Sebo omubaka anatera okufuuka wa Kampala Central. Obimu ku buvunanyizibwa bw'omubaka paalamenti kubaga amateeka okutunulira budget n'ebira ebiringa ebyo. Bwe tutunulako mu tteeka erifuga ensonga z'abasuubuzi ekwata ku balandlord n'abapangisa. Mulimu obuwaayiro obw'enjawulo. Bana bakulu balina akabonero keekamu. Nawe na radio. Mwami wange. Muli wati. Sebavuga. Sebavuga. Yes, etteeka lya Landlord Tenants Act mulimu obuwaayiro obunyigiriza abasuubuzi. Kyesuubira nti naawe ng'omubaka oba agenda ofuuka omubaka oteekeddwa okubanga olirondola toli musuubuzi. Kiki olowooza ekyetaaga otereezebwamu oba singa oyingira paalamenti oyagala lyongere tererezebwamu wa okusobola okubanga buli omu aganyulwamu kuba abasuubuzi abo beetaaga balandlord ne balandlord mu kibuga bana abasuubuzi tebalina busobozi kuba na bizimbe bwe babanga mulimu balandlord bananyini bizimbe balina okubaako engeri gye bakwatagana obulungi webitabukira. Ffe tugamba bannayuganda muli excited era mukulemberwa abakulembeze ab'ekibogwe. Tubagamba bw'oba oyagala okufuna empeereza ennungi gavumenti erina kukulembera abantu bali serious. Abannabyabufuzi bonna abaliwo the opportunists abasinga obungi ojja n'oridingira ku basuubuzi, nze ndi musuubuzi ngenda kulwanirira basuubuzi ate abatali basuubuzi ate bannanyini bizimbe they are the investors. Tubagamba abantu agenda naspendinga billion 25 n'azimba ekizimbe ebyaddala abapangisa ne babeeranga bookipayinga mwaliro ogusooka nagwakubiri maximum eri waggulu abantu nga teri bantu. Tubagamba abantu economy eri wansi, something is wrong. Tubagamba ebyo obutakwataga bwe mulaba obwa landlord ne tenant buyina ebuva. The economy is never sweet ngombu yatugamba it is swa. Tubagamba bannayuganda abantu ba investor bazimba ebizimbe tetugenda kutereza mbeera eno nga nabo bennyini tebajjayo sente zaabwe zibataddemu. Emisolo gya gavumenti abagitegeka bonna the opportunists tebatula ku table si bagunjufu bateebereza. Wano osanga nga census ebyaddala byonna bijingirire ate omuntu n'asigaza omulimu. Tubagamba tusobola kumanya basuubuzi bali mameka, bizimbe tulina bimeka, abali mu Kampala bali mameka, ebizimbe bya sente meka ebituufu, emisolo gyo tegiri relative. Uganda osanga lindako totuwabya etteeka lyo litegeera kyerigamba wafuuse modulator. Tubagamba basebo ne banyako tube micro thinking etteeka litegeera. Can I continue? Gena maso you protected. Uganda buli muntu amanye ekyokubira should basebo ne banyako nti mu Uganda wano ebizibu webiva biviira ddala ku economy eri down. Enkolagana y'abasuubuzi ne batenant tebigenda kutereera nga ebyaddala abagagga abazimba ebizimbe teri business ekola magoba bali mu kubba musolo buli omu alowoleza mu kubba masannyalaze. Kyova olabanga ebyaddala balandlord bagamba amasannyalaze badikira yalinga malala naamwe abasuubuzi babawa malala. Ojja sanga nga ebyaddala akasente amagoba agakola kubajja ku kasasiro ate nga yali badde ali ku rent oli. Tubagamba ebyaddala rent yali badde adikira yalinga omutuufu gwabafuna oba gwabajja ku basuubuzi nadikira yalinga mulala. Wona ebintu biri upside down biterezebwa ggwanga mu parliament. Abakulembeze nga bali serious ne bagamba emisolo ku bizimbe ebyaddala giduumuuse nnyo. Wano osanga omusuubuzi muganda wange ono ng'aleeta container ng'eggweredde milioni 3.8 ne capital wako n'okumuleeta ate omusolo waguli milioni 7.2. Nonsense. Toyinza kugamba nti gw'osolooza busolooza naye ate osolooza time zitu n'omuntu yakoze ki ereetedde ebintu. Emmotoka eviira e Japan cost insurance and freight from Japan to Uganda nga ya milioni bwana kefa ne bateekako omusolo gwa milioni 2.8. You are making Ugandans ne ssente zaabwe okubeera inflated. Ebyaddala ng'ate ababbi bo ebyaddala tebasasula musolo bagulirira ne bayisaawo ebintu byabwe. Era bw'olaba munnayuganda yenna mpuliriza ng'oli wano tukugamba ekiseera kituuse mulonde abakulembeze abatabeera ba yes man
mu government eno sanga buli NRM nga bamutunulira okubanga omujega amateeka n'emisolo gino gisibwa parliament n'egikakasa nga tebadde n'omukisa obugamba nedda abasuubuzi tulinamu n'abasuubuzi mugamba ki mu parliament mwebali abakola businesses naye ebyaddala osanga nti buli NRM bayise ekintu bakuba ngalo abamu tebabeerayo nosanga session omuntu ayisawo session 14 nga tajjanga wayita ebintu bingi nnyo nga tebamanyi ababbi bakozesa omukisa ogwo ne bateekamu ebintu ebyo n'okuteebereza mbagambye census teri amanyi bannayuganda tuli bameka abaana bameka abazaalibwa kuba byonna bye baakolako byonna bya kifere bya kibbi tubasaba this time round mulonde abakulembeze abali serious ekyokubi tugamba buli munnayuganda buvunaanyizibwa bwo okukola kyolina okukola buli wonna wooli kola ekituufu munnayuganda ebyaddala bakuwa omulimu ng'omanye ekyokukola n'okola kikyamu tubasaba mu lands registry abantu bakaba ebyettaka basuubuzi mu mataka osanga nga registrar extorting abantu ababbako ssente lunaku nga mubamanyi nobamanya naye ng'ebyaddala akimanyi nti akola kikyamu obuvunaanyizibwa bwe bulala tweyanze mwami Muhanji gwe tuli naye oba omulabi waffe wa Spark TV program bitebye tuli ne Moses Muhanji agakubeera mupaka Kampala Central akabonero sawa tuline Idi Tamale waswa akabonero Tooke tuline Ronald Kibuwa akabonero Gonjato Tooke bade mugamba Kampala tugatambozi kati agali ewamu gegaluma ennyama babenga tunumule eggwanga lyaffe mwami Ronald Kibuwa akabonero okamanyi radio kakuswaza no tekasobola kunswaza akabonero kange radio era kikazi esigadde sawa edakika zisigadde buli omu ngendamu omwaganya naye ninawe namba wano nya abibiina tubadde ne debate ng'erimu ba bibiina kati tugala tukole debate eriku aba independent ninawa ne namba zange nnya ngenda kuwa lunayindaba mukwano gwange Semuju nga yemulugunya nga bali balonda ba flag bearer ba Nuupu bafuna kansala ngate yaveti nga ba MP kati okubona agamba ebibiina bino nine namba nya wano buli omungenamu omwaganya londeke namba emu Tamale londako enamba nine namba nya okuva ku mpaka ku 4 londako enamba kali ate mwami Muhanji balusoke wamalire kali nkiwuwa ofunye nomba ki wasosega mwami Muhanji namba 3 yes then Muhanji Gronda namba emu bagitutu ne 3 wasigadde obi namba 4 ate mwami Luzi esigaddewo yeyiye enamba 2 agala kuwa mukaaga etaliyo ati mwami Luzi agenda kubuuza ekibuuzo mwami Tamale mwami Tamale obuuza Luzi ne bano bagenda kwebuuza buli omu agenda kubuuza munne ekibuuzo akiddemu eri abalabi ba Spark TV n'eri abalonzi be tutandise neyalonze enamba emu buuza mwami Luzi ekibuuzo naye okubuuza okozesa eddakiika emu akozesa 2 okukiddamu ekyembuuza lwaki ogamba nti omuntu wa wansi tomwetaaga ate nga ye mulonzi wo goza okusaba akalulu ekisooka sinagambako nti seetaaga muntu wa wansi in fact yanneetaaga ennyo bannayuganda omukulembeze yenna abazze kubakulembera kubajja mu nvuba n'eggwanga lyaffe ffenna tubeere nga tukyusa embeera zaffe abalonzi mbadde muyitirizza akajanja nga mulowooza nti mmwe musalirawo eggwanga lino nowanda tugamba ebyaddala omuntu atalina diguli togenda kuddayo kulonda memba wa palamenti pulezidenti na disitulikiti na bakansala ab'enjawulo kuba ebintu ebimu bye twogera ebibajja mu nvuba temubitegeera ffe mutusaba busabi ondese otya ondekedde ki tuuka ompe haaga nonsense abaana bange balwadde namwandu after all simanyi baba basse bababa bamulekwa ombaka wa palamenti omukulembeze yenna aba agenda kumakinga sure nti bateeseza eggwanga lino gavumenti nesobola okuba ne sente ezimala ezibalabirira ate nazikuuma nazifollowinga n'okumakinga sure nti gavumenti eyingiza sente n'okukendeeza ebyaddala ebitwala sente zammwe ezalivuddemu service delivery kitegeeza ki buvunaanyizibwa abamu okuwa abakulembeze ekitiibwa ndabeeyo nga mutujereegerera ne mubeera ebyaddala nga mutukakkanya neewuunya omuntu atalina kyali olw'okuba yeeyita muntu wa wansi naavuma abantu abakulembeze abazze okwesimbawo saagala mulowooze nti buli muntu abonaabona si buli muntu nti wa wansi ate abali waggulwa ne abakiikirira
twagala Uganda eri balance tulabe nti muva mu wansi eno mutuuke eno waggulu tewenyumiriza kubeera mu muntu wa wansi era siraba omuntu aneesembereza nti oli muntu wa wansi twagala omuntu alina mentality eva wansi negenda waggulu ffenna twatandikira kuba wansi tewali gwe baatondera nga aliki nga yenyumiriza okubeera owa wansi akajanja kakome oyina akalulu kamu naye oyogera tulina obululu bukuyambye eki bwe walonda luli erina olonda bye walonda wafuna ki ekyokulwa otonnonda tolina nze kyogera kunkyusa togenda kufuuka nze tubagamba fe okujja okwesimbawo obuweereza nakwagala ggwanga lyaffe mwe mufunemu kiyamba ggwe okulonda omukulembeze omulungi era asaanidde n'ebigambo ebyo abantu wansi mwerwaneko bwavu mpologoma tweyanziza ogenda kubuuza idi naye katusooke tuve ewa mwami Muhanji abuuza Kiwuuwa mukulu Kiwuuwa ebbanga lyonna olimaze oyogera ku nsonga z'abasuubuzi naye nze kimanyi nti ebintu ebisinga okunyigiriza abasuubuzi guba musolo budde obusinga mu parliament tebagerekerayo musolo tulina department eya URA responsible ku bintu ng'ebyo okugereka assessments and all that so kyengezako kibuuzo kyange kiri nti gwe okuyingirako mu parliament kigenda kukyusizaawa engereka y'omusolo assessment si ezisinga okunyigiriza abantu baffe dakika 2 emirundi mingi tubadde mu busuubuzi bwe tulimu okay nga emisolo bwe gitunyigiriza container zaffe bazikutte tetunnasobola kusasula okay ne tuwandiika n'ebbaluwa tusinkane commissioner wa revenue ne batuwa space ne tubasinkana commissioner wa revenue mirundi mingi nga kirina ku record nga wendi agamba ebisinga wano bimpeebwa buweebwa nga n'egimu emisolo giteeseddwa kuvaawa mu parliament okay nga kiri ku record bino mbyogerera mu maaso ga TV kuba mbadde part and partial of those people who have always gone and got engaged with the revenue nti tubijja eri waggulu kabibe mu misolo egyo we bagiteeka faate abagiwa kyendiko nti fefe nyini abagiwa we bagigerekera tetuliyo mwami Muhanji kyentandise wali kyenkugambye nti twengejenga revenue okay revenue ba commissioner ne batugamba bino byetu fe tuteeka buteesi mu nkola mu bintu ebimu okay kati mukama wange parliament egereka emisolo bategereka misolo mwami Muhanji kuddamu nkugambye mbadde part ku tiimu ebadde ngegenda mu revenue gwe ng'omuntu ogamba ina degree 2 yesebo parliament egereka emisolo bategereka misolo towulirangako omusolo ogwali ku mobile money nga gwaleeta n'abeekubira mu parliament tewakiwulirako moderator tewakiwulirako oba mwenna abali wano temwakiwulirako nti omusolo ogwajja ku mobile money ogwa OTT nti gwabeekubya n'ebikonde mu parliament tewaguwulirako tegwali mu parliament gwali mu parliament so nolwekyo mukama wange wali we bagugerekera we tulina okubeera this time mu parliament mwami Luzzi wamaliriza okuddamu ekibuuzo naye kakati buuza Tamale mwami Tamale onalebo wange omulungi tukubiriza ebyaddala omukulembeze okubeera nga ayina kyakola simuyala ebyaddala nga tanonye mulimu nti ne batukubya akalulu tugenda sigala tunyumyamu kuba tetweteeka ku bantu tubagamba munnayuganda yalibadde alina byakola ebimu ku byembadde njogerako turnover. Can I know what is your turnover, sir? Ne tuli mu Luganda kuba ojja buzaabuza abantu timubuuze mu Luganda muzungu twaga tubagenda kuddayo kulonda timubuuze mu Luganda ekitiibwa abantu abasoma kuba mmwe mutukoze obubi naye wamasta hata okola mulimu ki era ennyingi zaayo buli mwaka omaliriza okoze sente meka just approximately nze ndi munnamateeka era ffe sente z'abaloya teziriko mugere era okwata obukadde 10 toze mu kibuuzo omwaka omaliriza okoze sente meka turnover olirooyo ekitegede kyendegeeza kati olina dakika 2 muleke siyamba kukyagenzamu ekyo anti yetaaga kutegeere nze mbuuzizza nkugambye kirimu ndi munnamateeka nze nkuŋŋaanya sente zonna zenfunye what is your turnover sir sazze mu byabufuzi oba kuweereza
nti nzize kwewandira ku bannayuganda oba kubalaga nedda mwami Tamale in his interest obaoliawo kale obakale ofuna 10 oba olumu n'ofuna 5 bwebwe mwaka ogumu kale roughly by the way, you even know what is the turnover wera IGG oyina okudikaringa o IGG ono bolondedwa sina sente no you even know what is the turnover sir ebyo sibi ebyandese mu bukulembeze but I have asked you a question. They have given me a mandate to ask you a question. Yes, Simu I'm Bubi, answering you. you a lawyer. Yes, I'm do you know what is the turnover, sir? I'm answering you. What is the turnover? No. tuli mu Luganda Turnover chechi. Kankubuze kibuzo. Wambuze kibuzo. Abalozi musalewo. luzi debate tetugisa mu luzungu Turnover chechi. kati kati omubuuza bibiri ate mu Kale kimu turnover chechi era eyiyo eriki. okyusiza ate ekibuuzo ate ataddamu kino Nekisedda. Nti ki? Wamanya nyambako kimumbu. kyabuuza omwaka ogwagugwako oyingiza sente mmeka Nakugambye ekibuzo kiri kuba ekyo IG nakyakubuuza No, ate ayigiti. bwe ng'omukulembeze olina okwanjula enyingiza y'esente Emeka. mpitirivuze mmeka naye bw'ozigata zifuuka mmeka Zifuka mmeka. oyingiza 3 omwaka Omwaka. bazeemu nno ndowooza agambye nti omwaka kale bw'omubuze roughly nayogera 3 5 zisuka si bino byakweraga bino byabazembo kati nze nvuga motoka bweziti banne mukatemba mu muve mu bannayuganda tweyanziza mwami kibuwa gwobuuza mwami Muhanji okay neyanziza nnyo neyanzige twabadde tutandika mwami Muhanji n'atugamba musajja musuubuzi tuli mu Kampala Central gye twayise CBD Central Business District mwami Muhanji tulina ebibiina ebitugatta ng'abasuubuzi abammwe twegattira mwami Muhanji oli mu kibiina ki era ekirala wano twali mu biseera bya Ifris ne tugenda Kololo waliwo embeera eyaliwo tulina bannaffe basibiddwa abasuubuzi mu mbeera eyo mwami Muhanji walabikirako mu saga bwezityo ez'abasuubuzi basuubuzi banno mweriwa well nze siina kibiina kyendimu kyabasuubuzi ate simanyi nti okusuulwa kitegeeza kutunda hardware eka kuna bugabo oba kuna kasero naye n'omuntu atunda amataka musuubuzi n'omuntu atunda kasooli musuubuzi kati natunda switi ne musuubuzi era sakubuuza nti oba osuubulira mu Kampala wokka oluusi abantu abawanga bali kuna kasero n'eri wansi mu kikuubo balooza basuubuzi bokka naye munnaye abasuubuzi tuli bangi tusula bintu byanjawulo n'atunda gold musuubuzi so ate tewali teeka ligamba nti buli musuubuzi alina kubeera mu kibiina kiri so n'olwekyo abantu baassociatinga by choice aba baagadde naye tekitegeeza nti basuubuzi bokka sibanyo bankuzeemu sewo bw'olabikiddewa mu mbeera y'abasuubuzi banna Kampala ng'obabeereddewo wa bw'oyagala okiikirira looyo ebibyo byakulima olabikiddewa mu mbeera y'abasuubuzi betulimu betwagala okiikirira kuba babadde balina ebizibu bingi byetuyiseemu mu tiya gaasi muki mu renti amaduuka bagaggaddewo olabiseewa mu basuubuzi ba mu Kampala nga bwe nkugambye nti abasuubuzi abawano tobeetaaga kadagate kunzira mu bibuuza looya ebibyo byawedde nti abasuubuzi gwe munange b'olowooza ekintu obeera okitoneeza nnyo nabugabo nakivuubo si basuubuzi bokka tulina abasuubuzi abali uptown abakola business so n'olwekyo nti abali nkubuuza ba Kampala Central olabiseewa olabikiddewa kuba betugenda okiikirira kati nanyinise naye si musuubuzi naye ali mu kibiina kyammwe sigambye nti nze nkugamba nti we tubaledde mu buzibu obwo Muhanji okubeerawo n'abantu abo olabikiddewa waliwo asinga kirumira okubeera omusuubuzi wamulabeko nga yeekalakaasa so ebizibu byaffe tebigenda kuggwera mu kwekalakaasa birina kuggwera mu kuteesa n'abantu kufindinga solution tuzza okubakiikirira muganda wange mu parliament tuzza okukiika mu parliament okusolvinga ebizibu ebyogerako tweyanzege abalabi ba Spark TV program bitebye abafanalist baffe betunoonako olwaleero bonna tebalina bibiina mu bagidde balina bubonero bwanjawulo era nja kusaba nga basiibula buli omu akozesa eddakiika ey'emu okukunga abalonzi be dakiika oyineemu mwami Tamale tandika na
mwena erinnya Waswahili Tamala Kabonero Tooke nze mwe bakama bange mbeetaaga mulonde n'ennaku z'omwezi 15 omuntu agenda okubeera ssekamwa wammwe ate nga agenda bayirawo omubiri ate nga ndi muvubuka eyeesobola sigenda bali babe sijja kukola sigenda kubeera nga mbakyamunkiriza wabula kubeera nga tununula ekibuga kyaffe n'eggwanga lyaffe kutwaliza wamu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwami Kiwuwa bannakampala bannange nga mbasiibula nebaza abatukyaziza Kiwuwa Ronald ndi musajja ali ku radio nga akabonero kange ate sebonze nina ekibiina era ekibiina kyange be bantu ba Kampala Central. So mbakubiriza bannange nti omulundi guno tetukola mu bibiina ebiri jesali nga kiko ebyokulonda ng'omukulembeze wandibadde okimanyi tekirimu ekibiina kyange bannakampala. So bannakampala mbakubiriza nti ku mulundi guno tukiikiriddwa baminisita tukiikiriddwa balooya naye tusigadde emirimu gye tukolera n'environment gye tukolera etagala tetukola era nti mbudde buno nga tunoonya obukiise obulungi ate tetwetaaga kulinda byanca tetwetaaga kuba babokisa nga tetukubangana ku bikonde. So mu mbeera eyo tulonde omulamwa nga tutereeza si kulonda mubaka wa parliament yekka wabula kutereeza mulimu mwe tulya tujja ekyokulya. So bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ababaddeko. Mwami Muhanji mu dakiika y'emu tugamba nti koona Muhanji koona Kampala Central koona ate tulina omulimu munene nnyo okujja nga tusomesa abantu. Toli muntu wajja nga alowooza abasuubuzi oli ali kunabugabo wokawoka n'atamanya nti n'owasira naye abeera musuubuzi n'atamanya nti n'owebbaala abeera musuubuzi nolaba nti quality yaffe ndaba abantu b'ekiwogwe eruzi batera okwogerako abantu be batyo oyo n'alowooza nti bokisa alina kumala kuyingira ringi n'afuna n'omudaali gw'Olympics nti oli atraininze mu jimu n'akuba ebikondo ekibokisa ye bati babalowooza because kati eggwanga lifumbira bokisa basatu bagenda mu Olympics tuba ne babokisa bawera 1,000 buli mwaka. So kwegamba nti endowooza alowooza nti okusamba omupiira olina kubeera Ronaldo tabaye nti omuntu asobola okusamira KCC era agasamba mupiira. So kakati abantu bwe batyo bolaba nga bayayanira ebyobufuzi olabira nti tukyali nnyo wansi era twetaaga okulowooza ku bintu luzi byayogerako nti tubeera n'akasengeja nga mu Amerika webakola nti gwe tosobola kulonda biveeko genda okola ebintu ebirala gwe genda olonde. So tujja kujja mpolampola eggwanga likyakula kyo tujja kutuukayo. Bannakampala Central koona Mangi koona nga 15 January 2026 tiking essaawa tweyanzege. Abraham Luzi naawe olina eddakiika emu okunga abalonzi. Bannakampala abalungi nsaba akalulu nga seetonda seegayirira nsaba ab'NRM akalulu nga mbagamba nze wammwe nze sigenda vuma mukama wammwe oba kubeerayo esimaani twagala kuleeta taffaali liyamba Kampala gavumenti yammwe consolidating foundation bazadde baffe abaalwana abalina enkofu ku mitima ne ku mibiri lye baalwanirira okulanga eggwanga libenda n'emirembe ffe tubalage ekyokukola. Ab'opposition nze wammwe mbasaba akalulu sikyamuukiridde nze ekituufu nkyogera nga kituufu kyova mbagamba tonsange wamu 7 nga nnywa kakyaya kaliko cinnamon cardamom hilba awamu ne cloves n'omumanyira nedda tosange wa mwami Kyagulanyi mukulu wange nga tuli tuzannya ddulu era n'ŋŋambako nze ndi wa bonna. Mbasaba akalulu ebyaddala omukulembeze omutuufu abeera kyakulabirako nnaku z'omwezi 15. Say no to post-election violence as friends of Uganda. Uganda etumala okola ki toyina kyokola oli mwavu wekka. Ebyadda tugamba Uganda is not bleeding, you're bleeding alone. Maybe you have infections, go for medical attention. Buli omu okola ki baako kyokola tubayigiriza eggwanga lisukka Kampala lisukka ebyaddala Buganda mutambule manye eggwanga lyammwe mulye ku ggwanga lyammwe musime amayinja musime omusenyu mugende mu zaabu mugende mu bulimi bwa tractor enkumbi erimba. Tusaba bannayuganda ndiramu abaana bannupu mulekerawo okuwemula nabagamba nja kuwemula omuntu akogge wano nze nina ebiwemulo bye sitannabawadde kwogerako naye omuntu ayogera subject mata ey'obuvunaanyizibwa okukulaakulanya eggwanga lyaffe muwemula buwemuzi wano mu comment section nja kuwemula omuntu akogge. Mbasaba bannakampala mulonde abakulembeze abali serious abatogera ebyo byagala kuwulira wabula ebiina okukolebwa wano kyekiseera ab'NRM tubagamba kyekiseera mulonde abantu ab'obuvunaanyizibwa woolaba basi oba simanya umbrella tikinga nedda bulaba olina alimu alina amagezi tikinga bulaba wanupu atikinga tulonda magezi ndowooza this time round n'ebigambo ebyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanza bwetyo otambudde program bitebye wano ku Spark TV badene Abraham Luzi akabonero TV
ate nga mbadde ne Ronald Kibuwa kabonero ka radio, mbadde ne Idi Tamale Waswa kabonero Tooke, ate nga Muhanji Moses akabonero radio bebamu ko tusobodde ofuna aka Muhanji sawa Muhanji Moses akabonero sawa abakandidates abalina ebibiina omuli Ajatimisa Kamanda omuli Mwami David Lewis Lubongoya omuli Aidan Nakuya ow'ekibiina kya Democratic Front ne PFF Abdallah Walangalira sako Kasozi Abdul Wahab Wajema nabo ate twali nabo gye buvuddeko wabulanga okuli wa NRM n'owa National Unity Platform lubeerera bo bwe tubategeezaako bagamba tebajja kusobola naye tujja kufuba okulaba nga tubafuna nabo obaolyawo otherwise race erimu abantu abasukka mu 10 twakafunako 8 bokka kitegeeza wali abalala nga bana bwe tusobola okubeera nga tukwasaganya tirabo tubaleete batubulire ensonga zaabwe ku lw'amasekkati ga Kampala nze Kefas Mayumba mbaagaliza egganda leddungi tujja kuddamu nga tuzzeemu